Yes, mukasi akatugako batolekera ekyatulese olunaku lw'olwaliro. Nagamba isola bayo boy VJ Junior, the incredible Ava Chalemaneva Ikwadi. Tugera kubatulekera kasema kagenda kubeera ka simple romantic drama. Ngana bagamba ku mutimbagano gwa muno watch VJ Junior Productions nga bulijjo. Gambye tulekera ka simple sweet romantic drama. Tugenda kubatulekera baddugavu. Kakino mukutandika nga batugamba I am 21 bakutwesako sema gye tulekedde. Era ne bajja bagamba Amazon Studios nabo begashiwamu olunaku lw'olwaliro. Nga batugamba tutandikide mu New York City mwaka gwa 1962. Bisira byadda. I am 21 Entertainment Productions 7 letter word films nga begashiwamu ne ku mutimbagano gwa muno wachi. Bakutwesako sema gye tulekedde nga bagamba Eugene Ash inani sema agendo shokera da kuno kuna tuli kwanjula. Gambye tulekedde ka sweet romantic drama nga batugamba bakayise Sylvia's Love. Tulekedde omukwano gwa Sylvia nga batugamba Tessa Thompson ngenda kuzanyira nga siri kuno kuna tuli kwanjula njagala olabe. Mukutandika twatandika n'omukyala yali pembeni yali ayimiridde ate bakujjayo ne bakolekeza paka eruda mu studio waliwo abaali baproducing nga batugamba Namid agenda kuzanyira nga Robert musema gye tulekedde. Kakeno mukazi watu agenda kuza amaaso nga bagamba ajja Naomi King agenda kuzanyira nga Mona Jamima neta agenda kabulamu. Tony Bell agenda kuzanyira nga Dick. Kati bano abaali bakwasaganya ensonga za studio work kyatuka ekiseera ndowooza ng'ensonga ziwedde nga buli omu alina okwate kuba ayitemu asobole okuddeeka. Lance Redwick agenda kuzanyira nga J Mr. J. Kusiya ku program buli omu gy'ayina bakwateko bajje bafulumemu mpola mpola. Kwaliko Sseruganda ono yavaayo nga bakugamba Eva Longoria agenda kuzanyira nga Carmen. Kakeno omukazi wati yabadde ateekeddwa okuyingira munda n'ekirabika gwalinda tannatuuka. Ono yamugamba okyayina eddakiika entono tofaayo. Kale abaali wano n'alengera emmotoka ejja n'agamba oba osanga ye Mona. Sseruganda bw'amaliriza yayitirako ebbali. Kale abaali wano ono yamulaba kyava amuyita Robert Holloway. Katonda wattu baali bamanyiganye from way back. Kati bakuzyako emyaka 5 emabega bajja batya okumanyigana. Jukira tutandise road go bayise Robert abadde mu studio nga bali mu recordinga jazz music. Kati mbiseera ebyedda balina ka group kaabwe balina engeri gye bakatandikawo era kyali wabwayitibwa Dick yakatandikawo yayinamu kasente yayinamu kishuga mami ekyabateekamu akasente era nga bwe batyo batambuza ensonga zaabwe mpola mpola naye nga mu kusookera ddala baali bakuba cover music baali ba jazz band naye nga bakuba cover music. Kati oli agambye tulina okuba nga tufuna sounds za Monk waliwo omuyimbi ayitibwa Monk bagamba twetaaga tufune sounds ze kubanga tulina okuba balina akabala gye bakuba. Wina mugamba nti olina okugenda mu record label kati nga tuze bali waliwo ka record label ka road ayitibwa J. Ye Sseruganda ono ali ne muwala we abadde amutereeza faani eganya. Found another TV that only had sound. That's right. Bamanyi okubeerawo ne bakayanamu Lucy ne boogeramu ne bategeeragana nga bw'omanyi. Omanyi yasooka n'ajjako buli kimu. Yajjako Sylvia yamugamba Sama nungi nandiyagala liso ofulumeko ebwera obeereko ne Mona. Sinjagala kubeerako wano tumaleko obudde fembi. Olaba si kigaana nze ngenze mu yafeesi yange ngende nwane ku faani yange esobole okukola. Mugamba isooke siina buzibu yayagala kubeerawo nga yeerabira TV n'akwateko bona syako babano kali bano bajja basobole okunoonya sound za Monk. Kuliko ono kyali wayagala abakyala Blood kano sigenda kaleka yasalawo akasaleko. Kakati ng'atuuse erudda agenda okulengera waliwo kalikodde bakaliso organized namanya nti oba osanga kyetaaga agenda sobola kukijja wano. Yasala ekkubo najja mpola mpola njagala olabe kati agenda otuuka. Manyi ku nsi ya Katonda omukyalo omubalagavu omukyalo omulungi tabula era omukubako bukubi bw'oti eriiso n'owulira ng'okwatiddwawo. Yalengera omukyalo yali munda
ate bali beetaaga n'omuntu ayinza obayambako okuddukanya bizinensi. Kapande kaali waawo. Kyakola akapande n'asooka akakwata. N'amala n'ayitawo n'ayingiramu n'asonyiwa maama. Noonya sound za Mock Brilliant Corners. Bebop section between. Genda mu bebop section masekati ga Charlie Mangasi. Thanks. Kale mugamba kale tewali tabu. Tamutunudde nako mukyala wattu ali focus ku TV. Lodi yaddamu n'ajjayo amaaso mabega gye kali. Kiwala kito kinyirira. Kibika tekina na stress. Tekyakola n'akebera n'amala ofuna. Ejjinja lyeetaaga n'amala najje wali nakyala. Maze okulifuna. Nakyatamuliiko. Katonda wange. Kyavanye enyakadde. Ononsonyiwa mbadde focus munayi ku TV. Will be $3. Zijja kuba $3. What's the discount if you work? Ate bwe mba nkolera wano discount ebeera etya? Well, Nante twetaaga mukozi. you are. Ate nga ndabye kasayini ebweru. Of course. Yamugamba sore ya kasayini eri ebweti. Nyina fiancé wange ali mu Korea. Inside the house, so I Mama wange takkiriza kulabira TV mu nnyumba. close until So they. kati ebiseera ebisinga nkwate kubo nenzija wano nendaba TV nga bwe njagala paka fiancé wange banajja mpase But my tubere ne TV eyange. Miss Johnson, Omanyi mama wange alina ekisaakaate asomesa abaana babuwala mpisa. she has some of the finest young So kati alina abawala abasuufu baatendeka okubeera nga balina empisa okuva mu famire ez'amaanyi. men to uphold, and therefore Kibasegeza nti alina ekifaananyi kyayagala okugezaako otambuza eri abantu. to hire help. So that Kati nze okujja wano in the window. tayagala kibeere nti mbeera wano kolerako kitange mu kitange talina ssente esobola kufuna muntu ayinza kukola kyo. Obola abateekawo akapande ako. Somebody about to sign again. Taata yabuuza ki ekigenda maaso kono waliwo ali ku kapande kano. Maama ke yassaawo. Gye baliko sewo. Erinnya lyo gwani mutabani? Bampita Robert. But Holloway, sir. Robert Halloway ge mannya gange sebo. Okay. Bwe kibeera bweso then Well, Mr. Robert, tewali tabu amazzi ngenda kuwa omulimu. Osegera akalimu ngenda kakuwa ogenda tandika okukola. Etandikirawe watali wadde kadde. else to do your summer Aya. TV's all day. Njagala ofune ebyokola dandi okubeera ng'olaba TV wano. Owulidde? Weekwasa. So kati naasobola okufuna discount ogenda kunsa kuba kati nfuuse omukozi. Tewali tabu, it's on the house, gitwali. Mugamba kali tujja kulaba ebyenkya. Anti kali. Naye nga kabadde kamunyonyodde lwaki? Lwaki akapande ako baakateekawo? Kwegamba kubuzaabuza abantu abava ku saidi ya nnyina mukazi w'amaanyi. Era nga kigamba mu nnyina alina ekisaakaate asomesa abaana babuwala mpisa. Era abantu abalina abaana baabwe abobola okuva mu fubiro egy'amaanyi bamanyi omukwasa abaana baabwe. Kati baba bagamba nti lwaki muwala waaba akwate ku bugendo okukolera kitaawe. So kati yateekawo akapande ako kubuzaabuza nti jasi oli abeerawo kuyambako buyambi naye nga banoonya n'asobola okukola. Tukwate kuba okudde ebbali. Kakali no bajja ku the villa nga bula abaganda bange Countess. abeeka bwe bakikola Yeah. ne bakuba omuziki. Kati baali beebuuza ku mukyala yali atudde ebbali. Michael ng'ogasseko ne Alan bajja. Thank you for the drinks. Anti webale drinks z'otugulidde munnange. Holloway. Nze Dick Brewster, ono ayitibwa Robert Halloway. Jeannie, huh? Dick Brewster yennyini bande. Kati ono kyaliwe Alan beera ku kido. Mike yayagala nnyo ebintu by'okweyanjula. Otyo waliwo omukyala alabika alinamu ku ssente yabasiimye. Yabasaba batuule ebbali. Ayitibwa Genevieve. Mukazi akolya Jane. Owaayo oli wa Bifrate. Okikuba bulungi. Quintuples, and Nakyakyabika amanyi n'engeri gye bakwatamu. that's quite an innovation. Oli akuba afuwa saxophone. Common time six. Fuwa mukondeeri. Amusimye engeri gy'agufuwamu agufuuyira ddala bulungi nnyo. Having some friends over on Friday night. Agamba ku Lwokutaano agenda kuba ne basseeyo ewuwe. An impromptu So kati yandiyagadde bafunemu kajjamu session. by The Dickie Brewster Quartet will be there. Ono yali agezaako omugamba nti ekizibu tulina okulako nedda matofaayo. town Ba Dick Brewster tujja kusobola okubaayo. fellowship. Naye tunnyuka kikerezi gye tuvako tewali tabbu. Ffenna ffe pate yaffe etandika late. Malisa okwogera nabo n'ayitamu n'agenda. Mukazi alabika alinamu ku ttooke. Kati nga tuzze ebbali erina kyalo alina esseyaawe ayitibwa Mona. The man that got away from A Star Is Born. Baali beebuuza soundtrack kye yasinga okunyumira mu sinema era sinema ki. From senior year of high school. Kayimba ki wasinga okunyumirwa mu siniya ya high school. Kayi that kid. Favorite song to Nze akayimba mess around to.
By the way nga twogera kayimba Answering that. ennaku zino ani gw'otagala nayeko ono sigenda kwanju kubigamba. Messing around with Lacey, you wouldn't be getting married in the first place. Tell me about this new boy. Sooka ombulye ku boy ono mpya akola ewammwe. You Bangambye mu dduuka lyammwe mwafunyemu boy akola. notice? Bangambye mbalagavu kono sinakiraba. Leka naawe. Leka kwefula mutonda bakukiraba. Kanakyala kalina bba waako yagenda mukole yakwasaganya byakwasaganya ayitibwa Lassi. Genda kujesaawe n'akawase. The door is tricky, so be careful not to shut it all over. Karoli yali atandise okola. Seruganda yamugamba nti wowoze wansi eno beera mwegendeza waggule oluggi lumanyi okwerokinga. You do rubber? Ki ekyakola? Play the saxophone. Anti mplayinga saxophone. Mufuyi wa muleri. Saxophonist, man? Nange ssebo nali mufuyi wa muleri. Okakasya nti butereevu. We hear the Scooty Blue? Towulyanga ku basikulisikuли blues. I don't think I know that one. Ha, sibamanyi. Beauty. Long leg beauty. Scooty Blue. Scooty blues. Tokawulyanga kaako. Yep, I wrote that back in now. Ebyo nabiwandiika mu biseera ndowooza nga tukyeyiya. Me. Segera. Tenor or alto? Oli ku tenor oba alto? What kind of action swing? Kati saxon kika ki gy'ofuuwa? Anselma Spaction. Okay. Me a con new wonder. Nalina Conny Wanda. Still play. Ng'erina eddiba lya musota. Osegera. All the family, I gave all that up. Naye bwe natandika family n'ensaawo ebyo mbyesonyiwe. No. Era kati kalikodisiwa kano ke nnyina Cross to Music. Man, she gonna Nagezaako somesa muwala wange yagaana. Ye ayagala kubeera ku TV. Gy'obeera basobola okukozesa omuntu omuddugavu. TV shows. Teri muntu muddugavu asobola kukola ku TV shows. All right. Kati bano bajja. Baali bamaze okukola omulimu gw'olwokutaano mu kilabu gye balina okukola kani bakwateko bajje basobola okukolera omukyala ayitibwa Genevieve. Yali abayise. Taking no dough at the Blue Morocco. That's why that is all about to change. Bino ebintu bigenda kukyuka kati we tutuuse kasi batandise otupangisa ku private parties nga zino. Baatuuka erudda. Mulinda kimujje tugende. Ne bayitawo boolekere. Era baatuuka munda sewo baakuba omuziki gwali musufu. Baali bazze ku pate baakinyumirwa. Kwaliko n'abazungu bangi okuzaama. Ate abaleka okubeera nti baali babitiibwa. Mukyalo ono simu wangu. Alina connections z'amaanyi. Wow. Lwali yafuuwa omulere ate nga kabaka. Well, we don't have one. Tetulina manager. Tetunafuna manager. And how much dust is the Blue Morocco paying? Kati ku Blue Morocco babasasula mmeka sama kono 2. $. $2 sama yonna. See, a good manager would never. Nze kakasa senga mbadde ne manager yandibadde takkiriza kubanga babasasula sente ntono nnyo kuba mwe mulinga ba Picasso. Ate olina omwana oyo afuuwa omulere. And if you Oyo kabaka. New York musicians, you've got to look the part. Bwe mba mwagala okufuuka abakabi mu New York kibaseegeza muteekeddwa okubeera n'abantu abasobola obatambuza. Suits. Nze kasooke mbaweeyo 5 mwegulira amasuuti. $5. Sokoleke. When someone asks you, Muntu singa ababuuza ku nsonga za manager wa mugenda gamba ki? You are? Ngenda gamba gwe. Yes. Nze kati fuse manager wa mwate najjako. Ate ogyeko 10. Yebeera 20%. Ngeri gye ni manager nyino twala 20%. Katonda watu. Let's try this. Tudde lina mukadde kafaani kataka mwokye. Daddy, Taata, we almost got electrocuted. kata weekubya amasannyalaze. Alone. Faani giveeko obadde ki? Lwaki ogifiirako? Man, Beyond repair. kituufu nzikirize nti tekyasobola kutereezebwa. Go ahead and close the door. I'm gonna go find us an air conditioner. Kange n'ensooka ennoonya air conditioner. Genda kubeera muno nga tufa bbugumu. N'ayitawo n'afuluma. Kati ng'agenze. Mukazi wattu baamuleka waggulu abeeko byakwasaganya. Kyeyakola okusobola okutambuza n'okuteeka n'okupreparinga buli kimu kyonna. Manyi oteekako akaziki n'awuliriza. Kerodi abaali wansi. Muziki gwali lawudi. Genda okulyanga engulika ekaaye waggulu eyo. Bwe kakoona ne dansi nga bw'omanyi dansi wedda bwe yabeeranga. Baabano. Katonda watu. Wawawa. Karodi agenda owulira ebikoona.
sokoleke siganya omuziki gubadde loud kiki waliwo atandise n'okucacaliza waggulu eyo kagano yajjayo mu butuufu yamusikanaako onanguliko see you later alligator yakatululira fewafe omusikana ali ku bend over aya yakasimba obugawe tekabadde kabi kawulya nga kaswadde Okay, I was just ati mbadde ndi muku it's okay cleaning up. 'Cause my mbadde ndi mukulongoosa kuba kitanga agambye tulina okuggalawo nga bukyali kati nze kangende nkola ebyange sikulinaako mbwa I can help you. nsobola okuyambako kajja obuzibu ne kaggalawo olugi kyokka luno olugi bamugamba talina dduggalawo kayino basiranidde wansi eno Stuck down here till that. so tugenda kubeera sitaak wansi eno paka taata lwanajja nagula kuba luggulirawo waggulu kati anti ye Say, can I have one? osobola okumpa ku mugwabi mpa ku segereti n'akwateko bwonajjamu n'amukwasa era bwatyo n'amukwasa ne layita gyakoleeze baabano How to use this thing? kaisokoleke layita eno ogikozesa otya kuba mwana nze bintabuseeko n'amulaga onyiga bwoti mukolereza okay Hey, you've got a French light. okimanyi nti olina ka french light What's that? kyeki ekyate Light. ka french light It's when you light a cigarette and it's kasokoleza segereti supposed to mean you're gonna. n'akoleza paka wakati kibaseegeza gye bujja maaso ogenda gwa mukwano I have one too. anti naawe oyina Supposed to me. kitegeeza ki kati gwe okubanga naawe oyina ka french light So Daddy tells me you're a sax. taata yaŋŋambye nti oli mufuyi wa mulere ya ndi mufuyi wa mulere I'm actually in town with my band from Detroit for the yagamba tuva mu Detroit for the summer tuli mu kibuga Marco. era nga tupuleyingira ku Blue Morocco oli mulungi On what you like. kisinzira munaye ku muziki gw'oyagala Really in the comments. nze siri billing ne comments You have to. kuba nakulabye music gweoyagalako nedda music nze njagala music yena okusinzira nti tulina kalikodi store so kati ebiseera ebisinga music oba oteekeddwa omuwuliriza n'omwagala osobola osuggesting eri ba client You got Monk's brilliant kati nakulabye olina ka Monk Brilliant Corners saxophone player, so I'm oli saxophone player lwaki Sonny Rollins ye tomutunulamu Yeah. Sonny Rollins omanyi nti ye then I would recommend his so kanandi kurekomendingidde album yeyitibwa Way Out West on sax and a bassist and a drummer. yakuba bulungi kuba yafuwa omulere ng'alinako bass akuba bass ne drama so kati albamu ye naye gitune mu Sonny Rollins See? olaba Yeah. nkitegedde kategera ebyomuziki kati nga bali awo basiriikiridde So what about your fiance? so kati fiyanse we ye muziki ki gwayagala fiyanse Little Richard. ayagala nnyo ebintu bya Little Richard aya labika si wa muntu muziki gw'amaanyi kati oli agenda okugira bw'ati manye abantu bano baatiisi bagezi yasembera abadde nga nekyesika bwe kyesika n'asalawa akiggyeko akantu yeebuzizza naye nga abadde agezesa mukisa gye munnayitumanya akantu kakiggyemu asobodde okugula oluggi Here you go. kwata Sonny Rollins ye album gye mbadde nkugamba oh okay My band's playing tomorrow night at bandi yange egenda kuba ekuba ku Blue Morocco ku ssaawa 3 olunaku lw'enkya nsobola okuteeka ku guest list Sure. nsobola okujja ne kazini wange ko tewali tabu Right then. kale tewali buzibu tujja kulabagana olw'enkya ekirala That alligator. see you later alligator kayimba ke yabaddeko ng'akyacalirizaako wow Ladies and gentlemen, katudde bali and gye baali bateekeddwa playingira Blue Morocco kafu kayitibwa Blue Morocco Big Briss and Kota yajja ne Mona baali batandise dda okuplayinga ba jazz music baplayingira abantu ba
elites bali abantu abalina mu kutoke abategera this kind of music babano. Lodi afuwa akalere ninga basically tebana batandika ku recording tunes zaabwe babera nnyo mu cover. Wow. N'omukyalo ne yafuka manager wa bayitibwa Genevieve wali. Katonda wange. Kwe kuja bakiwuzike kyali so massive. Thank you. Mwebale. This next number is something we call Beloved. Kana akaddako bakaita Beloved. Kaddako tukaita Beloved. Slow jazz music. Kaziki kabila ka Sende Cliff. Is that him? Yoyo muvubuka kono sokoleke. Leka mpulize omwana wattu. Wow. Babano. Katonda wange. Yasoka na freeze nga buli kimu kyonna ekyali kyetolodde okusiza ku performance. N'ateekinga in performance. N'awuliriza Lodi engeri gy'afuwamu omulere nga gulinga ogucommunicatinga ebigambo by'omukwano. Engeri gy'agufuwamu nga gulinga ogwetikka omwoyo gwe. N'aba nga takyaliye n'awulira ng'omubiri guwewuse. Wow. Mwana afuwa omukondere kweri. Wow. Yawulira nga abadde so taken. It was so beautiful. Taswa nakikiriza ze n'ebiyengeyenge maaso. Guys, Abaye. I'd like you to meet Monsieur Antoine Fournier. Njagala musikane Mr. Anthony Fournier. Pleasure to meet you. Nsaiso basikana. Farm booked several clubs. Ono mwami abookinga clubs mu Paris. Sort of paid. Era abasinga bamumanyi nga omuntu ategeera American jazz music. I'm hardly a saint, but I do Siri saint naye. hate to buy. Nze manyi nti mu Paris ndi w'amaanyi. Era kati mwe musobola okigunda. In 1 month's time at Le Sous-Sol. Waliwo akafo akayitibwa Le Sous-Sol. Kemadde njagala muplayingiremu. What's left on this gig, so Naye tusigazaayo omwezi mulamba contract yaffe wano. Gwe bye tobifaako. Yensonga lwaki mulina manager. Contract yamu wano mwe temufaayo nze kankwasaganya ebisigadde. Jasimadde nze Banjuli yanti waliwo akalimu akajja. Dynamite. Muli baakabi. Petty? Agambye Paris. As in French bread, French fries. Tugenda sikanayo French blade, French fries, French thighs. Man, I think he's still on parole. And when she become our manager? Man, I don't Yagamba sokoleke. know when my Diki abadde akyali ku perro ate yaleese omukazi yagenda okubeera manager waffe kono bikwata empola tofaayo. Sokolengere. Ate bano be baani? Yajja. Kane. Wamaze n'ojja eh? Of course nazze. Oh, this is my cousin. Naye kazini wange gwe nagambye kayitibwa Mona. Mona Lisa. Ng'ekisiige. To meet you, Mona. Nsanyuse okusisikana Mona. Here is it. Chicago sweet. Nze bampita Chicago Sweetney. At your service. Wow. Allah. You want to sit down? Mwandyagadde tutuule? Of course, lwaki tuba tetutuula onasika akatebe ono muyayi. Nayitawo n'atuula erudda. Nze sigenda ntuula kuki wama gyatukoone dasi. Mambo jantukyakyalize. Yamusika n'amutwala ku floor n'amugaa tuge tukyakyalize ffe tukoone dasi lwaki mba ntuula. Kakati niyasigawo ne nakyala. Verdict. So kati olamula otya? Nkuba bulungi oba kibulamu? Well, you're right, you're no Bill Haley. Kituufu toli Bill Haley. Ye mazima. But I do think you're about as good as Naye nze ndowooza nti oli mulungi. Ofuira ddala bulungi omulera. John Williams. Olinga bano ba John Williams. I'd say you're gaining on him. Ate ogenda mutuuka. Think I'll ever catch. Oyo ali wala baaba naye we bali kusiima. Being good, I'd be awful embarrassed if you weren't. Hey, Bobby. Bobby, abali wano se waliwo eyajja. Queen Mananka n'amugamba nti nze ndi wali.
byonna bikole naye ng'okimanyi ndi wali. Queen Mananka. Is that your girlfriend? Simanyi oyo girlfriend wo. Who, Connie? Otegeeza Queen Mananka? We just work together. Just tukola bukozi ffenna. Kind of like we do. Twegamba nga bwe tukikola nga toli engaged. Linga abadde ayisaawo eppeesa. Well, I do think I ought to be. Kati munaye nyina okuddeeko obudde buyise kono bifo nga tunabakwata kubo kuddaka mukwano kyensaba. Nkisaba mbuntu. Have the pleasure of this dance. Mbadde nsaba liiso mpa omukisa gwo tusooke tuwajjemu omuziki mu kya Johnson. Bw'oba tofuddeyo nkusaabusaayi munnange. You mean tell me you're gonna turn down the dance with them? Kyogamba ogenda Ghana okuzina ne John. William John gw'ogambye contre. Ndi wakabi. Ogamba kale. It's okay, just a mere dance. No problem. Nga bagenda ku furo. Tandika kona dance. Bya zero distance yasooka n'akanyweza. Muvubuka ategeera ebintu bino. Nyini kifo yajja. Banaye. Stay here. Bwe mati mwagala kuddaka musobola osigana naye temugenda kubeera ku muziki guno. Mona. Split. Ffe tugenda. She gets home okay. Wamma gwe kaba kutuuseeka bulungi. Silivia bakutuuse bulungi. Oli yavudde aja. Geze n'omuyaayi. So kakati. I do have to go home. Muna nyina okuddeka goge mazima. Can I walk you? Nkuwerekereko. Kinamu obuzibu singa nkuwerekerako. Did you listen to Brilliant Corners yet? Wawuliriza ku Brilliant Corners. About 100 times. Brilliant Corners naziwuliriza mirundi nga gijo. Know as much about music as you do. Mbadde sikanangako omuntu ategeera bitu bya muziki nga ggwe. It's television. Oh, don't get me started. Ate kati kirabika ebya TV kona ebya TV. Siina kazannyo ke siraba. I never met anyone who could play music. Nange mbadde sikanangako omuntu asobola kuba muziki nga ggwe. Oli mulungi. You love about it the most? Kiki osinga okwagala ku by'omuziki? The way it makes me feel. Engeri gye gundeetera okuwulira. Oba engeri gye gumpulizaamu. Ntuuse. Never found anything to make me feel like that. Mbadde sifunangayo kintu kisobola kumpuliza nga omuziki bwe gumpuliza. Say. Oh. Kati fiyanse omusiikanako ddi? Renaissance Ball. Anti tugenda kubeera ku Renaissance Ball. Oh, what a cotillion is? Tomanyi cotillion kyeki? Sikimanyi. It's a formal ball. Gubeera mukolo. Debutantes are presented to society. Ababeerawo awo ne batwanjula eri abantu. Family. Ng'ogasseeko ne family mwe tuba tugenda okujja abatwagala. Family. So kitegeeza family ya Lance eri prominent. Yes, kitaawe musawo. Successful medical practices in the Ayina n'amalwaliro. or otherwise. Osegeera. Not just prominent, but Esegeeza tebali just prominent. Si b'amaanyi kyokka nti erinnya lyabwe lyakabi bagagga n'obugagga kono ye. Thank you for Fiyanse yo gwabadde ayogera kayitibwa Lance. home Weebale kumperekerako ka. and for the invitation. Nekya weebale kumpita munaye kujja. Nyumiddwa. Kibadde kisufu ne kajja kamusibule kanaakana kaakuzibwa. Nyine wako si balina ekisaakaate. Batendeka mpisa abaana baabuwala naddala okufa mu famire z'abantu abagagga. you know where I'm. Omanyi nze gyenve waffe mu Detroit. The gal home from a date. Senga omwana omulenzi awerekera omuwala nga bava kaddeeti alisa omusibula ne kakiisi. But I guess this wasn't really a date. Naye ndowooza ne tebadde ddeeti. No. Aha. Sigenda gamba nti ebadde date. Kale, not officially. Nti ebadde official date naye. So I suppose it is. Okusia nti wansabye nange nenzikiriza. Tusobola okitwala nti ebadde nga date. Then kati mpaka kiss akansibula. Mpaka kiss akansibula muno ekiri munno ne waffe gyenva. Obadde simanyi okipracticing ko nedda. Kajja ne kamuwa kapeeke. Good night. Sula bulungi weeraba. Kamuwadde kapeeke. Wabula kaba kagenda. Kagamba tekibeera fair. Kamwere ddala kakiisi. Ne kamusimula kakiisi luva okwaya. Wawawa. Laba. Kamwera ddala kiisi aleme kutoma. Omanyi okuwa kiisi ne kagikuwa omuntu n'owulira ng'oyagala akugweremu. Agenda owulira nga nnyina abuuza Silivia yeggwe. Maama takulaba. Nja kulaba enkya weeraba. Kwate kubona gulawo n'ayingira munda. Lori yagamba waawe. It was a beautiful moment. Yadduka emisinda gy'asobola okugezaako okudda gy'akasibanga ye naye. Nagambye tuli kasema akayitibwa Sylvia's Love. Waliwo yali alengera mu ddinisa. Kati nga tuze ku mulimu. Luyimba kiri osinga okwagala kuno. You don't know what love is. You don't know what love is.
ziba teziribusa maama yakeera ku dduuka kuliko disitowa. Maama Robert, this is my mother, Eunice Johnson. ono ye Eunice Johnson gwe nali maama ono ayitibwa Robert Halwe. Pleasure to meet you. Nsanyusa okusikana munnange. And tells me that you're a musician. Baba wange yaŋŋambye nti oli musician, oli wa muziki. Conservatory? Wasomera conservatory. Neesomesa njeka. Really very talented. Naye alina ekitone bambi. Alina ekitone. Well, Okay. do hope that Mr. Johnson isn't boring you. Kansule nti Mr. Johnson takubawa n'ebibuuzo bye eby'omuziki yakubanga omuziki mu biseera ebikadde. I mean, Mr. Johnson. Nze sina buzibu soleze njagala bambi. Talina nnyo tabbu. Mukyalo ne yeetwalira mu bitiibwa bye bano abakazi abaakulira eyo mu lulyo. Kale kankuleko ogenda okola emirimu gyo. Ekimulesi wano olwaliro alina kye yategedde. Ate kyatayagala muwala we abeeremu. Tayagala muwala we abeeremu eyo direction. Kati aze wano asooka ayogeremu ne muwala we amukakase. Gwe mwana wange. You know, my dear. Omanyi, a young lady. Si kirungi omuwala nga ggwe okutandika okupraisinga omuvubuka kati ng'oyo. Naddala ng'ali wansi wo. It might give off the wrong impression. Kiyinza okulaga abantu abalala ekintu ekirala. That now. Ate ekyo si wandikyagadde kati. Njagala omanye mwana wange. Anti mbitegedde maama. Amugambye si kirungi kwanjula. Osegera tumala ganjula abavubuka. Bw'oba talina kitiibwa. So kati saagala ove ku mulamwa. Musatu agenda ova wansi eyo. Ono bamaze omukookinga. If you're busy tonight. Simanyi oba oli busy ekyo kyolwali naye nandikuyise waliwo ka birthday party ketugenda okukubako. It was a mistake. Njagala nkugamba ekyabaddewo ekiro kyajjo yabadde ensobi. Judgment on my part and it can't. Era ng'agamba ku sayidi yabadde akoze bubi. Saagala kiddemu kubaawo munnange. Kyonna ekyabadde wakati waffe. Neddala ekyakakiisi. Lwoli yamanya kirabika maama ayiseewo n'asooka akookingamu ono. Yamwesonyiwa. Nkwateko n'atambula n'agenda. Naye ng'akikoze olw'okuba amunaye nnyinaze n'ayogera naye. Ng'alinga amugamba tulina gye tulaga saagala otandike ettagalatagana abavubuka batalina mulamwa. David Rockefeller and Brooke Astor. Kaakati yabadde amuyise ka birthday n'agaana. Kyewunyisa ate kati bajja. Kubanga ate ono ye Mona yafunako ono. Nagenda okuza amaaso ng'amulaba yanyiize. Kale yandimugambye sigenda kujja, yandifunye engeri naye eyo y'okumugamba mwalinga atagwana. Kyamunyiizizza. Ziba teziribusa Queen Mananka n'ayingira w'ayina ttiimu. Ayina eggaali. Aya. Nakyala yazaawo oluggi mukazi wattu bambi. Baatuka essira ne baleeta keeki. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Carmen. Happy birthday Dick Brewster. Happy birthday to you. Baba Simba obugalo waawo. Kali yakwate kubona ajja mukazi wattu anoonya ngeri gy'asuubira atandika kwogeramu ne Robert. Netamanyi. Kawuli akalinamu n'olusonyi. Kamutya n'omuti okusyako ebyo kamugambye. Kati ogenda kunneebalama ekiro kyonna. Togenda kwogera nange. Look, Robert, I came here with Mona. Robert nzize ne Mona. Nabadde saagana kujja naye. No, that's not what I meant. Kati olinga agamba nti nantegedde nti ogenda kujja kono si kyentegeeza. Bottom line is you should Ensonga eri nti me last night. tewandinkiisiza ekiro kyajjo kuba ndi engaged. Alinga agamba nti yamukase. Ekintu ky'engagement ky'ekintu ekisinga okumbawa mu biboozi byo. Aye n'ekirala saagala nabbiwulira nnyo nti olienge buli kaseera engage. Ate for the record kissing teyavudde ku saidi yange yokka, nawe wakibaddemu you were involved. Leka kuwoza nti ninga eyakukase yakusindikiriza mu kyobadde toyagala. Queen Mananka najja anti obimanyi saagala kwogera bingi. Okay. Era yakwate kubona avaawo ne Queen Mananka. Ya Rabbi. Mukazi wattu yamanya akubye ekire. Byonna byabadde ayogera abadde jasi atandika mboozi. Kale agenda okuza amaaso nga mukazi wattu ayiseemu agenze. Yasooka n'abirowooza. Kajja.
Yakaita Sylvia. What are you doing? Ate okola ki kono munayinziraka? It's late. Let me take you. No, thank you. I'm fine. Budde kikerezi kankuvuge nkutwale kono nedda. If last night was such a mistake, why are you so bent at us? Yamugamba nti kati bwe kibanga ekyokyajo yabadde ensonyi lwaki owulira obusungu nga ndina omuntu omulala. Because, Olw'ensonga mistake or not, oba nsobi oba si nsobi, when a girl is kissed by a guy omuwala bw'aba akiisingiddwa omulenzi who's been kissing, aba tayagala kulaba ng'ate okiisinga muwala mulala. this doesn't make me feel very special. Ekyokuba ng'ozuŋŋana n'abo tekindeetera kulya nti ndi wanjawulo. This was all a big mistake. Ate kati gwe waŋŋamba nti yali nsobi. Kati oyagala nkole ntya? Okuŋŋamba nti yali nsobi golowooza nze mpulira bulungi. Wandeetera okulyanga kaceere. Well, you're not. Naye ate toli kaceere. Ordinary to me. Toli kaceere ku sayidi yange. I think you are one of the most Ate era nze ndowooza gwe omu ku abo met. abantu ab'enjawulo be nali nsikanye ku sayidi yange mu bulamu bwange. Kati bw'oba osobola obyogera bw'otyo, lwaki atosaawa embeera? Ebyokuzzaako byamusobera. I danced last night. Okimanyi tetwamaliriza kadansi kaffe ekyokyaluli baatuggyako nga tuli masekati. Mbadde nsaba kusya kayimba akakubibwa oba osanga tutandikire wano. Tuli wano ffeka teri agenda tutaataaganya. Olabye otya? Nikamugamba kaali kwe kumukwata bajja. Laba nabagambye tuli ku mukwano gwa siiri, tuli kwagala kwa tuli ku muhabbati gwa siiri. Bw'oba muwala ng'oli eyo basobola okugamba nti tuli ku muhabbati gwa gundi. Abawala b'e Uganda naddala Kampala temukyalina kwagala. Kintu kye bayita okwagala kyabagwa kkono kati. Naye ava maaki bambi mukyalimu abalina omukwano, mukyalimu abawala ab'enjawulo abalina omukwano. Ate era bannantalabika naye ng'ate mwebali. Ears should be back Katudde ebbali ekisaakaate gye kiri and remains parallel to the floor. n'ayigiriza mpisa. You have 2 new letters from Lacey. Shoulders Yigiriza bwe batambula. relaxed, Omwana w'obuwala ayogera atya? elevated. Toyogera nga ofubutuka bigambo, toyogera nga weemasagga. Rests in the center Ate bw'oba oyimiridde n'ennyimiriro ekyukamu are the key foundation osegera. to perfect posture. Olaba tokikinaza kabina ne oba okalina. Byatukesera nga bifuse byakwebirira. Kazi watwawulira n'ensonyi kubanga akimanya alyengejjira essaawa yonna bagenda mukuba embaga. Because she's afraid of the ocean. Mona, But you know, even though there's no water, you can still go skinny dipping. wamma gwe okimanyi ne bwe tuba tetulina mazzi tukyasobola ogenda ne tugwayo nga tuli butte yonna gye tunaaba tugudde. She doesn't want to get a hairline. Katonda wange kaliko tekalina budde kamona kasegu kazibu ate kagudde kwoli beetwala 210 To me, but in ourselves. Hey, that's Shakespeare, isn't it? lolise bamanyi n'okutontoma makoti nga ba Shakespeare. Mama wange yateranga obyogera si Shakespeare. Detroit? Ali mu Detroit. She passed away. Mange yafa myaka mitono egiyise emabega. Hear that? Ate ebyo nga bitalo. She's the reason I'm here, really. Yamugamba naye ate y'ensonga lwaki ndi wano mange. I always wanted to be a musician, you know. Kubira mabega nali njagala kubeera musician. After high school, Oluvannyuma nga maze okusoma high school I took a job in then manya nti nteekeddwa okufuna akalimu. And then when my mother passed, Mange bwe yafa it made me realize that nakimanya nti too short to waste time. obulamu bumpi okutandika obwonoonera oba okwonoona time ku bintu by'otayagala. Quit the auto plant. So nenva mu kifactory gye nali nkola eky'emmotoka ne negatta ku bandi. It's history. Then ebisigadde ndowooza bwe tutyo. But how do you know Ne kati omanya otya? if you love something that Bw'obanga ekintu ddala mu butuufu ekyo ky'oyagala omanya otya nti kati ekyo kye njagalira ddala? I don't know. Simanyi. I guess when it's the only thing that matters. Nze kye nsobola okuteebereza bwe kiba nga kye kyokka kyokka ekirina amakulu eri obulamu bwo. Osobola okumanya nti ekyo ky'oyagala era ky'oyagalira ddala. Okay.
Lwaba kafu obutiti. Jake esweta ye. Antikwata. Nakambaza kamugamba weebali. Kantu kakukwata mpola si kakudumira ku bwina kiweetago ino tetenkanye nnyo. N'okussaamu obwongo baabano. Taddeko kadigaani ng'alina okuleeterako ne Katonda wange. Kawulira akasula busuuzi ddalu. Yagala kunkola ki mwana afwe. Bintu byonkola nga bindalula. Things that you do to me. You did it. Tungamba nti mwabikoze. Twabikoze magezi. Katonda watono naawaga. Sirika. Sirika ojja kuleeta embeera. Sirika. Everything. How was it? Ati mbulya yabadde atya. Kyabadde. Extraordinary. Kyabadde extraordinary. Bannange. Mwalo okunyumyako bw'atyo nti ekintu wakireese masavu. Plenty of times and it ain't never been extraordinary. Nze nkikoze naye mbadde sifunangayo omuntu akireeta masavu nga gwe bakikuleetedde. Ordinary? Kyabadde masavu Yes, kyabadde masavu. Mwana yabikoze masavu meerere. Boy, bale mbikole masavu basobole banyumyako. Terika moment kasinga kunyuma ngako ng'omuwala akunyumyako nti ebintu wabikoze ne bibeera taratibu. Wow. Kirira kuba mwaka fana yagamba kweri. Kikyate. Ngenda gweddalu ze kubulira. Gamba genda gweddalu. Budde obusinga kati bamala bonna. Mukuru bamulabisa TV. Bikubowa. Tulabe baby. Tulabe isoke. Tugere base tulabe. Anyino ofuka kalunda aganya. Baabo. Lambu atandika okunyuma. Abali bonna. Batambula mu bifo ebyenjawulo. Bafunamu akadde munnaye awo mmotoka wennyini. Engombe. Biveeko ebyo. Mu mmotoka. Mbi mwezi kabira. Koma weeka. Abagulawo kumbe maama gwe nnyabo. Maama akutte ne sibooko. Nagera okudamu okuba amasimu nga tebakyagakwata. Tuteekeddwa okubeera eri ku museum. Gentlemen. Abaye. Gentlemen. Diki yajja. That's it. Anti kiwedde. Countess got us out of our contract. Nakyala atujje mu contract y'aba Blue Morocco. End of the month. So kati ku nkomekero y'omwezi tugenda mu Paris. Nawulira obusungu. Ate ogubadde. Nakyala amukubira amasimu ennaku zitakyagakwata. Tafuna na budde bumulaba. Mukazi wattu aba yeebase. Genda obuli awulira omukondeere. Kwe kulingizaayo kalabe. Kiki ekyali kigenda mu maaso awulira omuntu afuwa omukondeere. Rodi yali wano yafuwa omukondeere. Kuba munaye amasimu agakuba tebagakwata. Amunoonya tamufuna. Yajja wakanga afuwa mukondeere. Aya. Namusaba ajje jangu. Buli omu akozesa kyayina. Katwala okuba ng'engombe wadde ovuga 260. What if my mother had heard you? Kali singa manga akuwulidde. I've been trying to call you since I got fired and she keeps hanging up on me. Munaye nabadde kubira essimu okutegeeza bukyanga bangoba gwe tokwata masimu gange kali muno bamugoba. I'm leaving. Ngenda. What? Where to? Atodda muzaawa. Got offered a gig in Paris. Bandi bagiwadde akali mu Paris tugenda kuba tugenda mu ekisi 2. Yensonga lwaki nze njogere naawe. Come with me. Jantugende ffena bambi. Paris? Mu Paris. Yes, mu Paris. If we don't work out, Watesenga bigaana. how do you... Tebisobola. Mumanyi otya? Matters is us. Anti ekisinga okubeera ekikulu befwe. Just promise me you'll think about it. Nsuubiza nti kale ogenda kirowoozaako within these 2 weeks. Promise me. Nsuubiza nti ogenda kirowooza nkwega kyekyoka kyenkusaba. Namugambye singa watya tugenda mu Paris ne bitabanguka. Namugamba no. Tebijja tabanguka 1. Olw'ensonga kigenda kubeera ku ffe. Kyategeeza. Ne bwe tuba tufunyemu obuzibu.
we can look for ways how to solve ebizibu ebyo as long as kasa tusigala nga tuli family nga tukwatagana. See you later alligator. Kirowooze amugambye kirowoozeeko, we still have time tugenda within 2 weeks. Kaine bange eryaddako unaagenda okujja yasikana munywanyi ali mu toilet ate ogubadde muna yamusikana mu toilet ate kiki mwana Katonda watufudde. Umaze banga kingo oli mulwadde badde asesema. Well, I fainted last month. Mwezi oguyise mabega nazirikamu. Doctor said it was probably just heat stroke. Dr. Parker nangamba nti obosanga bugumu. I haven't been feeling so good since. Naye okuva olumbadde siwulira bulungi mpaka mwezi oguyise. Lindako. When's the last time you got your... Mulundi kigwasimbayo okuyitako mu nsonga z'ekikyala. Sijjukira na kujjukira oba nasimbayo ddi. Silivia tufudde. Tubanga kale Fiji. You might be. Olowooza kayinza okubamu ekali. Kisoboka. Yeah, kisoboka okubanga mwekali. Kubanga omukulu abadde akubirawo kigere kikalu. Tayambala ka CR7. Badde agenda alaali. Kakati yamboza yamanyi. Bano bali mu kweteekateeka Rodi ali wano alinda alaba oba siri ayinza okujja. Ennyonyi egenda simbula mu ssaawa twandibale tugenda ng'obudde bukyali ssebo tetugenda kubeera wano nga tulinda. Byamusobera. Aya. Yabagamba kali tewali kyakola ndowooza tugende. Wabula awulira ennaku, awulira obusungu, awulira ennyiike. Ayita wajja asobola osisiika n'emmotoka. Kale naaba agenda okulinnya bw'ati eggaali. Kumbe nakyalaze. Muna amuleeseeko. Badde ndowooza togenda kujja. Kanzijemu ebintu byo. Robert Soko oline nga tunaba kujja mu bintu byange. Wuliriza. Kikyate. Weekubye. Ekitegeza toze na bintu, toze na ntwala. No. Sina kyenzize nakyo, sina kyenze nakyo ge mazima. Then kati oba tolina kyoze nakyo. I couldn't let you leave without saying goodbye. Mbadde saagala ogende nga sikusiibudde munnange. And I wanted to tell you that... Era nga mbadde njagala kugamba ebigambo byange bino. Kuŋŋamba ki? I think you very well could be the next John Coltrane. Nze nkimanyi osobola okubeera William John Coltrane. Osobola. Kati gwogenda kubeera ki? Bobby. Your biggest fan. Ngenda kubeera your biggest fan. Ngenda kubeera eno nga nkuwagira. Katonda wange. Kale see you later alligator. Sina kyakola. Kihagadde omukakasa mutagenda sobola genda naye. Ninga tamugambye bwe kibanga kituufu nti ali lubuto. Weraba. See you later alligator after wild crocodile. Liksizo oluyimba. Ngaka mugali. Bye batyo emmotoka ng'esimbula nejja esobola okweyunga. Tukyagenda maaso ne kasinema. Njagala olabe. Nga batugamba oluvannyuma lw'emyaka 5 nga gimaze okwetooloola. Kakino nakyo yafuna gy'akola. Era ng'atambuza emirimu mpola mpola. WNAT Television. Kate Spencer. Who may say is calling? Bifale Marshall nze nkubye. Mbadde njagala funa anaasobola okunnyambira producer. Waliwo akalimu. Kati waliwo akalimu nga beetaaga assistant producer. Waliwo programu ey'okufumba. Ne producer w'ekirabika yeetaaga assistant. Kati bwe yawulira n'agamba kangenda ayagala nnyo ebintu by'okola ku TV. Kate Spencer kono mpitibwa Sylvia Parker tuulaawo. Okay. So, Kakati. have you ever worked in production? Wali okozeeko mu production? I am. Nedda maama. I haven't. Mbadde sikolangako mu production. Are you married? Oli mufumbo? Yes. Olina omwana?
anti ye ni mufumo nyina omwana. Producer's assistants work long. Okimanyi okubeera assistant wa producer oba ogenda kola long hours. The best job. So kati guno si gwe mulimu gw'omukazi omufumbo. Long hours. Long hours, eh? I suppose that's code. Kibasegeeza nti eyo kodi producer agenda kwetaaga omuntu gwanagamba njagala kino njagala kiri njagala amudduka amutambulireko. Kituufu sijja gusobola. Omaliriza maama. I am the producer of the Lucy Wilbur Cooking. Yamugamba nze producer wa Lucy Wilbur Cooking. No desire to chase you around. Ate tosuubira nti nze ngenda kuba nkutuma ombeereko ku kusimanyi nga bw'osuubira. Kati tuula wansi tusooke twogere. Tell me, why should I hire someone with no... Lwaki mbangezaako kosa omuntu atalina experience okubeera assistant wange? About 5 seconds ago I didn't know. Watu olw'ensonga second sitaani ezisema mbadde simanyi twali omukyalo omuddugavu nga producer wa TV program. That is all I've ever wanted to. Kubanga nze kyekintu kye mbadde njagala kubeerera amabega obulamu bwange bwonna. Yeewunyiza. Kali akomawo eka. Hey, Lacey. Mukazi wati yafumbirwa oli ayitibwa Lacey. Yali fiancé we. You won't believe Dan Evans called. Dan Evans ankubidde essimu. Got the account. Okimanya akalimu bakampadde. Okakasa nti butereevu. So he wants to get together and discuss this So kati ayaga tusiika tusobola ogezaako discussinga olw'enkya. for dinner. Kakasa ogenda bafumbira ekyeggulo. Bagenda kujja enkya? Hey. Well, I was gonna tell you that I'm starting. Nange mbadde ngenda kugamba nti ngenda tandika omulimu. Producer. Ngenda kubeera assistant producer ku TV. Okay. Okay. Rudi alinga agamba nti kipya. I don't know that I'll have time to. Simanyi oba naafuna akadde okusobola ofumba. They've already confirmed in your mother. Olwedde baamaze dde okonfaminga. Maama agenda sikaza muwala waffe. So kati mbadde ndowooza Doesn't interfere with your responsibilities at home. nze sisuubira nti omulimu gw'ofunye gugenda kulemesa otambuza emirimu gyegyewaka. Ono omusajja gwe twogerako Dan Evans musajja w'amaanyi. Ate ompoleza musimanyi ogenda tandika omulimu gw'okubeera assistant producer ku programu y'okufumba. Omugamezi kyenkusaba at least tubafumbire kuba kati olwedde twamaze dde okukkiriziganya. Bafumbire bajje tugenda kwogera. Musajja ampadde akalimu k'amaanyi. Ate ompoleza musimanyi ogenda kubeera ku mulimu. Kakati mukazi watu yajja asobole okutambuza omulimu. Yajja. You are early. Ng'okedde. Elements on 14th for the meat. We need a... Tugenda kwetaaga ennyama. And Tugenda kwetaaga bagitemeeteme bakweyambirizi. anything frozen. Ate bakuwe ennyogoze. Defrost. Here Kagamba tetwetaaga ku defrostinga. for everything. Buli kimu kyonna kye weetaaga ebisiika, ennyama. Roast, okay. Okay, kandabe. Say that 5 times fast. Well, what are you waiting? Ate olinda ki? Right. Nkutumye genda oleete ennyama. Okay. Can somebody give me potato? Omuntu omwasooka kandeetera obummonde. And here we have our finished beef bourguignon. Join us tomorrow when we'll be making Mujja twegattako olunaku lw'enkya. to clean your tough kitchen. Olwaleero bamaze okufumba. The world's sadziest. Bafumba ne bafumbira ddala bulungi. Bon appetit. Bon appétit. Okay. And that's our show. Show yaffe awo weekomye. Thank you. Mwebalire ddala. Okay. Kazi watu n'aleeta engatto. You must be the new girl. Olabika gwe mupya Lucy Wilbur. Mpitibwa Lucy Wilbur. Sylvia Parker. Set. Webale kujja ku set. Kati abali wanaafunamu ekirowoozo. Have a good night. Sula bulungi. Sure. Ekirala. Say, Mbadde mbuuza. what do you do with a guest of honor when the Guest of honor show ng'ewedde mumukozesa ki kyategeeza emmere gye bafumba. Bayida weffe tetukirowoozangako. You want it? Tugifuma ne tugirekawo ogyagala. My husband has a client. Baawange alina client ate sigenda asobola kufumba mu ssaawa egi. Of course. Kati ofaaki batwalire eno ey'abakabaka. Bajja kutya. Or a lifesaver. Thank you very much. How much? Weebale nnyo. N'akwate kuba ayitewo. Heat it up with the oven at 350. Yamugamba osobola n'ogihiitingirako mu oven. Learn to make beef bourguignon like that. Kati agenda obaleetera emmere nga mu butuufu. From the Lucy. Oba alowooza emmere yagifumbira waka. Well, I simply Nga kikabuka. call you for the recipe. Please do. Cigar Parker? Snagged a couple dozen petite Upmans before the trade embargo. Absolutely. Let's go out to the front porch. I got a bottle of Haig and Haig Pinch that would go perfect with those Cubans. Kati abakulu bayitamu bagende basooke boogerereko ebweru. So your husband's a shoo-in for the account.
so baawo bamuwadde akalimu kyayogerako kyokka. Well, hopefully everyone will be happy. Ffenna tugenda kubeera basanyufu. The NAACP. Manyi Dani ng'ogasseko ne baawo bagenda kumekereza ensonga ya Dan's company. NAACP. The NAACP for having discriminatory hiring practices. Agamba nti akaseera akayise emabega Dani baali bamulemerako nga bagamba mbu yeetakozesa abaddugavu. Big account to a Negro in business. Ekitegeeza mwamuwadde ekifo olw'ensonga mwagala kulaga nti mukozesa abaddugavu. Why, just today I remarked to my dad. Nakyala amuyitiddemu n'amugamba nti twali tufuna obuzibu n'abayitwa aba National Association for Advanced of Colored People. Bayitwa aba NAACP. Kati agezo kizo nga kyabikoye tebamuwadde mbu olw'okubanga alina obusobozi. Wabula bamuwadde okusobola okugyawo endowooza gye badde babalowooza mbu tebakozesa baddugavu mu bifo eby'amaanyi. Teyasanyuka kati kubo n'amuviira. That was a success. So kati kyetukoze kibadde makula. Nice folks, huh? Ndowooza balabye tebalina ttabwe. Bantu balungi. Bw'osuubira. Yeah, well, what's wrong with them? Kikyamu ki ekibaliko? Buli kimu kyonna bali perfect. Nze ndabanga abayaayi. You do realize that man is in trouble. Okimanyi nti oyo omusajja aba NAACP bamuli bubi. $1 million. Gwe kyomanya nti omulimu gwagenda okuba position gyantadde mugenda kuba nfuna $50,000 aga gufaaki. Bw'abanga ntadde okubaako kyazibiikiriza gofaayo ki? Kireke. Yagamba owaayi. Kankyesonyiwe nkiveeko. Nkijjemu naye mu ndowooza. Kati obudde bwetoolola akaseera katambula. Good work today, fellas. Think we got it? Jukira wano we twakatandikidde. No, I'm about to begin, are you? You have a few more moments. Thank you. Robert? Wano we yalengeredde Robert. Sylvie? Yamuyita Sylvie. Wow. What are you doing in New York? Okola ki mu New York? An album. That is terrific. Wow, congratulations. Thank you. And what about you? What are you up to? Well, I'm supposed to see a concert with my cousin. Nze ekibadde kindeese wano mbadde nteekeddwa okulaba ne Mona. Mona Lisa omujjukirako n'omujjukira. Well, she's fine, except I'm afraid she stood me up. Kyokka ali wano ninziza. So neeneetera okutandika bannange. So good to see you. Kibadde kirungi okulabako. Nange bwe ntyo. Musiibula. Wow. Mutuufu omukyalo oyo. Robert? Abaagenda kyava muyita Robert. Do you like Nancy Wilson? Nancy Wilson omwagala. Kuba tusobola okuyinga ne tulaba ffenna tikiti nnyina 2. Nga batuula. Nancy Wilson ng'akoobya. Except for just a dream or two. Lodi yakyuka nazza amaaso eri kannakyala. But I've got Kaamusigalamu. plans for tomorrow. Baabo. And all my tomorrows belong to you. Agenda ogira bw'ati nga n'empeta y'obufumbo yaluma dda. Spring and all. Motoka yajja ekatwala ekazi eka. Kagulira. Kayingira munda. Going uptown. Is there somewhere? Yamugamba ngenda uptown waliwo wensobola okuleka. Nze ngenda wali eri sigenda wala. You know, it just dawned on me. Waliwo kye ndowoozezaako. Possibly be the Okimanyi guno guyinza okuba gwe mulundi gwe ngenda okusembayo kulaba. Nyinza obutaddamu kulaba. Kisoboka. Kale. Weeraba. Baalina omukwano. Mutuufu nayo kaba katudde emmotoka kwe kuzza amaaso emabega gy'ali. Kati aba ali mu hoteli n'asooka atumya ku byokulya nga bw'alongoosa omukondeere gwe mpola mpola bwe yeeteekateeka. Kati aba afuwa n'awulira akonkona. Gamba oba osanga abali mu saaviisi. Wabula agenda okuggulawo atowooza nakyala yagenda. Yatuuka eyo n'akomawo. Unless if I allow no date, there's usually a good night kiss involved. Anti waŋŋamba nti omuntu bw'asaba ewammwe mulenzi bw'asaba omuwala kadeeti mubaamu kakiisi akasiibula
Leo tetugenda kumaka kisi baba. Baba. Bino bituukawo ng'omuntu tambutuufu kaali kawomu. Ate jjukira nakyalo okusiza ku ngeri gye yamuwaanamu. N'engeri gye baayawukana sigamba nti baali baayawukana mu bubi. Of course nga there is a possibility okutandikira we baali baakoma. Allah. Kaleeta n'akase bali ku Trafford. Nakuzira ku Trafford bw'otanywera bakkubirawo nnya. Come with us on tour. Mwana kuba amakati ga Bruno Fernandes. Aya. Because of him. Yamugamba nkiwandowooza olw'okubanga omusajja wo munnange. Totandika bintu ebyo. No, because of her. Yagamba nti ensonga yali ku ono. Oh. The sauce thickens. Ensonga mwagikuliza ddala. What's her name? Erinnya lyayitibwa ani? Michelle? Yitibwa Michelle. Wow. Mulaze ekifaananyi kya muwala we. Mwazaala omwana omulungi. Isn't she just? Tolaba nga mbalagavu. Yes. Bartender, I'll have another. Batenda kange nesoka enfune ku kyokunywa kubanga ino banfumita ebiso bya kumukumu. Kali abaali wakaali mu kulongoosa. Hello? Hello? Hey, kiddo. Anti ogamba otya kabulaza Monana amukubidde essimu. Oh, just put that over there. Ebyo soko biteeke wali. What happened? Kuki kyakutuuse ko nakulinze nga sikulaba? Where are you? Wabadde yo oli ludda wa? Atlanta. Ndi mu Atalanta. That's why I couldn't make it on Yensonga lwaki saasobola kujja ku Lwakutaano. education project in the Southwest Georgia. Manyi waliwo ka project ke nabadde nnyina okwasaganya side seeno. From core, so I had to leave right after. Nabadde nteekeddwa okuva ku mulimu nsimbule ku Lwokutaano. When do you think you're going to be back? Kati ogenda kudda ddi? Looks like I'm going to be here at least. Ngenda kubeera eno Alice Sama yonna. I'm sorry you had to go alone. N'osonyiwa okubanga wabadde olina okgenda weka munnange okulaba show. Ekiriwo. I didn't go alone. Ngenda kubbirako saabadde nzekka. Nabadde ne Robert. Robert owaffe ono Robert? I couldn't believe it. I was waiting for you outside of the theater and then. Yagamba nabadde siwakikiriza nabadde nkulindidde bweru nagenze okuzza amaaso nga yeewuuyo. And? Kati olwaha? Well, I've been waiting so long, I figured you weren't going to come, so. So kati nabadde nina nga manyi togenda kujja ne mugamba tugende ffenna tulabe show. And Era nakkiriza. asked me if I wanted to have a drink, which Oluvannyuma n'ambuuza oba nnyinza okugenda ne nfunamu ak'okunywa. Tekyabadde kirowoozo kibi. Ne nfuna emmotoka ne nkoma weeka. Kyekyo. Well, no, not exactly. Kale tekyakomye awo. Before he left, he told me. Bifo nga tannabagenda yabadde angambye w'abeera. I don't know what I was thinking. Simanyi kiki kye nabadde ndowooza Mona. I don't know. Simanyi go ge mazima. You didn't. Kati tungamba nti wadduse n'ogendayo. Of course. Emmotoka nagikomeza mu kkubo n'eziruka n'engenda ne musiikana w'abeera. Two of you did. Kyogamba mu ababiri mwamaze ne mwe. We did. Era twakikoze twegadanje. Katonda ulira olugambo. Ha! But it's not as if it's going to happen again. Nisigamba nti oba kigenda kuddamu okubeerawo natera kuba kati agenda simbula agende mu bbanga ettali lyawala. A one-time thing, which Don't forget. Kyabadde kya lwalumu kyesobola kwerabira kale ngenda kita. Ninga kabaddewo. Really nice. Kabadde kasufu. Yes. Abaaye. So, Miles Davis So Miles Davis is in Studio A. ali mu studio And he told me to tell you that he saw you in Paris. Angambye yabalabye nti nga muli mu Paris nga mukuba. He's only got a minute, but So kati alinamu eddakiika emu. fine. But Yandiyagadde obasiikana nada oyo omukulu ali emabega wa bandi eno. You hear that? Of course Dicky alina ogendayo. Is a fan. Miles muyimbi wa tabu. B flat. Bifrat jangu sigenda genda na Dick Brewster. Bifrat gwabajja. Sidi. Any extra comps for the show this Friday? Sure. I mean, Oyinayo kompo ku Friday eno. Anti oyagala meka. Send to this address, please. Thank you. Njagala kompo jinsirikire ku address eno. Ku Friday bayinayo show kali amugambye nti oyinayo kompo complimentary. French onion soup. You're going to need an awful lot of onions. And if Nakyala. hearing up, one trick is to keep a bowl of salted water nearby. And Bali eno batambuza show. let's pause to welcome one of Show ya kufumba. our sponsors, Lighthouse Salt. Now with more iodine. Buli kimu kibeera ku script.
Okay. Sylvie, I'm away. Sylvie, kono ntunula sebase. I delivered this for you. Waliwo aleese bino ne bagamba nti babikwase gwe. Bikyate kono sokola bemolabe. Agenda kugira bwati nga mulimu ticket complimentary ya show erokutano. Nagamba tufudde Katonda wattu. Kituufu abadde alowooza ku Sseruganda. Kati engeri gyali omufumba ateekeddwa okuteekawo ekibuuzo kinamutwala ku Lwokutaano ku show. Mwami yajja. Daddy alina surprise. Disneyland? That's right, we leave in 2 weeks. Tugenda kuba tusimbula mu ekisa 2. Evans account. Cheke yamaze okiryalinga ku akaunti ya Evans. You go in and you put your pajamas on and I'll be in there in just a minute to tuck you in. Kali ate omwami agenda okujja nga alina gy'ayagala bagende ka vacation. Congratulations. Thank you. Kulika kono butereefu. Buli kimu kitambula bulungi. Right now, I've just started. Yamugamba sobola genda ka vacation syaabwe n'olwensonga n'akatandika akalimu kange. Osegeera. Then kavweko. Quit. Money like this? Okusya ku ssente ze tutandise ofuna. Siraba nsonga lwaki oba okolera obusente obutiniini obuwe butyo. Lazy, I don't want to quit my job. Syagala va ku mulimu gwange olw'ensonga ngwagala. Go out to a fancy dinner Friday night, celebrate. Yagamba tubadde twetaaga tugenda lisi ku Lwokutaano ekiro tubeeko gye tulaga tucelebrate tujaguze. Osegeera. Well, I can't Friday night. Naye ate ku Friday era sigenda sobola. I have to work late. Nina kola kikeerezi tugenda kola kiro. This couple gets balina kola preparations. Storm, okay? And the guy goes out. Katudda ku mulimu kiro kina byali kinyumya. See, and he starts to get cold. He goes back to the car to warm up. Gal says, "Hey, why don't you put your hands between?" Waliwo gayi yalina bye yali akola. Ne bwe yafuluma ebweru empewo n'emufuuwa. Then omwana n'amugamba lwaki nga tweziteeka wakati magulu gange n'obuguma. He's fixing the flat. Kati bwe yaddayo n'akola byakoze engalo ne ziddamu ne zinnyogoga. N'akomawo eri omukyala asobole oziteeka wakati magulu zinnyogoge. Omukyala n'amugamba gwe tolina walala wannyogoga. Lwaki tonnyogoggako matu? Nyogoka amatu. Gwe emboozi togitegeera. Tojja gitegeera. Yali ategeeza mbu omukazi yamugamba lwaki gwe tonnyogoggako bitundu birala obireete wakati magulu. Nnyogogako amatu, nnyogogako nga bw'omanyi senfuka nnyogoge. Kiina ebiboozi. Katono yamugamba lwaki tomuleka n'anyumya nga bw'anyumya ku sho n'amugamba biveeko. Oyo ebyo byanyumya ebiboozi. Tujja kuba tetukyasobola na kwita ku basensaazi. Aya. Daddy. Kali yakwati kubona gyasika na kitaawe taata. Hey. Okay. Keith. Soko mpe ebisonzo by'emmotoka. She's been acting a little finicky. Yes, akasi akayise mabege badde tekola bulungi. Ate yabadde ki? Radiator ebadde ebuguma naye nagitereezezza. Kakasa nti wagitereezezza kuba munnange. Sylvia mukwano. You gonna tell him? Ndosogenda mugamba. Don't know. Simanyi. Asegeda agenda sisika na Robert. Naye ambuuza nti ogenda mugamba kono simanyi. Naye ekyemmotoka we bali. Tofaayo. Send him your love. Nakwate kubona alinnya. Kwekolekera. Nano muzeeyi. Kanfudde kawala kange bambi. Kawala kange. Bano bali mu kweteekateeka. Dick Bruce and Kota. Baba itaba performing. Mbajjukiza abayitwa abadde Otakashi. Bwokimanyi tugenda kwewola nsimbi. No, if Mrs. Parker has left for the day. Mukyala Parker agenze. Sorry, Miss Spencer. Nosonyiwa mukyala Spencer munaye agenze. Okay. Ha, kale. Too late. Kyoba okola nnyamba. Kuba essimu ewaka. Obagambe mwetaaga. Gwe baagala okuyite bagenda kuba ssimu ewaka nga bamweta. Kyokka ye already yabadde alangiridde mu agenda kukola kikeerezi. Atooze emmotoka teyamukyankalanako. Emmotoka yamukyankalanako ne shot eyatuuka. Abali balina okuba shosho yaggwa. Kyokono yasindika tikiti nakyala teyajja. Kyanamanyi mukazi watu emmotoka yamukyankalanako n'atasobola tuuka ku sho. Kyokka n'ewaka kirabika si birungi. Aya. Namugambe nyina surprise. Ngenda okuzza amaaso nga Queen Mananka. Kati nakyala era asaze wasooka atambuza ebigere gy'abasika na lesi nga baakamaliriza. Agenda otuuka okuzza amaaso okulengera. Nga Sseruganda Sseba ali ne Koni. Bamuyita Koni Queen Mananka. Yazaamu etegekedde. Ate kati tulinda kituyingire emmotoka. Kyokka nga nakyala ali wano. Bannange. Oleda ofumbo bwa butadde mu matiggo olw'omusajja. Naye teyamunenya.
era teyamutomera atambula butambuzi n'agenda kubanga kyonna ekibadde kigenda maaso masekati naye yali tasubira mu kiyinza okuddamu oba siki yali akirwa nti yali nsobi gy'atasubira kuddamu kukola naye abadde yeekanze nga akomyewo nateera naye kino kye yasanga oba osanga kyamulabula kyamutegeeza nti alina okuddayo yeetereeze bifo nga tannaba kurisikinga kufiirwa bufumbo we obadde butambula obulungi kale ate ono ye busungu naye kasita teyalaba nakyala yali amusuubira okujja gamba oba osanga yeekyanze teyagala manya binkwatako ate luli yamukakasa nti obufumbo bwange butambula bulungi era twazaana omwana ow'obuwala yakomawo eka boosi waakubye n'essimu ng'ate abuuza gwe yaŋŋambye nti ogenda kukola kikeerezi nkimanyi nti bandi ye ebadde erina weekuba ekiro nabiwulidde ku leediyo bandi ya Robert kakati maama gy'obadde okimanyi nali nsobola okufuna omuwala yenna owakabi mu Harlem naye nensalawo kono of course nkimanyi nensalawo mbeere naawe bannange aya abantu abasinga bagamba sitaani yali mukyala oba sitaani mukyala simanyi mbiwulya buwulizi kasira baali bayingira mwaka 1963 jaguza kuyingira mwaka waliwo engeri yakapate katandika okwajja nabagamba mobileshop.ug bwoba okimanyi weetaaga okufuna amasimu ag'omulembe kwata bukwasiko bugende ku sayiti yaabwe ogenda kufuna amasimu ag'enjawulo ate sayiti yaabwe kati eriko bingi bwoba ogenzeeko mobileshop.ug eriko bingi ebyenjawulo bingi ebisufu nnyo kamala by'oyinza okwetaaga ate nga mbategeeza n'ayitibwa zulfappliances.ug yaleese kuuka ziri zimanga alina smart tv alina fridge nabagamba fridge ze zirimu ne ka AI ziri computerized Zulfa Appliances asikana kwa ma center basement floor eduka number LB28 waliwo abayitwa Elise Gadgets abasikana bakwa SP Plaza William Street baleta mashawa baleta tabs z'abaana bingi wow baba leetera omuyimbi yasobola bayingizaawo omwaka era kali kasira kanjawulo akawungeezi banaye munatusonyiwa tuli kikerezo manyi buli mwaka kitange abako ne byategeka katwasose wa taata tugenda kubeera sitaka mu traffic temulina kye mumisinze senga twabadde tusobola okujja twandize na ku pate ya kitaawo kyengenda okugamba Bobi gogenda kufuna ddi ekifo nga kino kuba kati Dick aba yalina ekifo eky'amaanyi munnaawe mulabye Don DeMichael ava ku reviewing album sokoleka enkulage B-sides, the auspicious debut from the Dickie Brewster Quartet is nothing short of... nekyewunyisa album waliwo akayimba bano ke baakubiramu ke baafuiramu emirere wow manager musanyufu Nesidi sokolindeko record yaffe record yafuuse y'amaanyi kijasi okubanga Dick Brewster yalina ekifo nga kino ffe nga tetulina ssente bulungi anti munaye Dick's Tunes mbadde nkola ku tunes ezo nange mbaddeko nga producing akono munaye ko prices ze bw'oba oyagala okukola ssente kikasira nawe otandika okukola albamu ezizo okole tunes ezizo ekisoko li talented mu group era bonoba otuusiza okulikodinga nga leader nze ojja kuntegeeza siina buzibu bawange ambuze oba ali luddawa genda ofune ebyokunywa nze okuba aleeta drink mbadde neerabidde kano ka message nakasisikanye kako mukazi watwali wano abaali agenda ogira bw'ati Sylvia mbadde nkunoonya nga sikulaba lwaki kono neekwese I almost forgot. mbadde neerabidde You're looking at the future Mrs.
Melvin Carmichael Esquire. nzi bagenda kunkuba embaga Carmichael Esquire. Well, congratulations. Katonda watu kankuyozeyoze. Thank you. Webali. So I told the network brass that I... So nagambye aba network njaga sigenda ku renewing contract yange omwaka ogujja. I did. Well, this place is sure going to be colorless without us, huh? So kibasegeeza tekigenda kubeeramu ekifo kyo bw'onoogendako noleka. The new producer will want to... Gwe muddugavu yekka abadde asobola okuproducinga sheeyo. Toyogera bw'otyo. You know, you could always ask her. Osobola okumusaba. Someone new already. Oh, yes. Ateekeddwa okuba yafunye dde omuntu nti ye. Highly recommended. Ate no ali highly recommended agenda okukola. Aya. Hello, operator. Operator. Esimu yaga tugitwalewa. Kono mu New York City. Mr. Herbert Johnson. Njagala kwegako ne Mr. Herbert Johnson. Ndaba nnono. Gwe genda mpola saagala bakulabe. I don't care. Unaagenda okugira bwati. Nga Dick Sirabe akyeka yeggala manager. Beef flat. Ogamba kigwe. Happy New Year, my friend. Happy New Year, my friend. Flies over. Anti empale yo gisibe naawe. Ava kweggala manager waawe. Oops. Aya. Gwe bintu byo tojja bitegeera. Robert. Misaje. Buli kimu kiryoke. Waliwo kye njagala otegere munnange. Calling it tonight? I don't blame you. Hey, I seem to have lost my husband. If you see him... Bawa ngambuzeeko osobola okumbulya wajali. Kona ali mu ya face ya Kate. Your office? By the way, egenda kubeera office yo kati. Thanks very much. Webale nnyo munnange. Kakeno Kate. Mukuva ku mulimu. Happy New Year, sir. Ono gwe yakwasa omulimu. Era yagenda okubeera producer wa show. Yali takikkiriza. Katonda agenda okuba essimu. Message yali emuleeteddwa yali ya Rodi taata wa Nakyala. Era bw'amukubira essimu Rodi n'amugamba nti munnaayi Michelle muwalawo. Era nga kawala kasufu nkakasojja kubeera taata omulungi munnange. Yakimanya kya kamala tajja sobola mugamba ye n'asala wa mugambe. Lwetakikkiriza. Era yakwate kubo n'afuluma n'atambula mpola mpola. Lengera. Kakino Nakyala. Yajja. Bamugambye ebbaawa ali eno. Genda okuzza amaaso yamusikana. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship. Inegena kubira ya face bambi. Kiro kyekyali ekiroto kyekuvudira mabega. Buno bakangenda bwa buli omu yena bwobanga okimanyi nti olina ekiroto muto tozikizanga. Ne bwobangako n'ebirala by'okola. Ebise ebisinga ebiroto byaffe zibeera ntuuko zaffe. Bwobanga olina ky'oyagala okukola ofubanga bw'osobola ofokasinga ku ekyo bagenda okudda ewaka basikanawo. Maama ne taata wa Rodi. Sylvia. It's your father. Munaye ensonga ya kitaawo. He had a heart attack. Yafunye heart attack. Kupate gye mwabaddeko. I truly am sorry. Munaye bitalo. Mzee atooza teyayisaawo. Mzee yafudde. Era abantu bangi abajja okubakubagiza. Mpola mpola ewaka. Maama waali. Kati Nakyala yali mu yafeesi. Oli mukola. Abagenyi obavuddeko. Anti kyabagenyi sokoleke. Actually, the show must go on. Show eyina ogenda maaso. It wasn't going to produce itself. Ate show tegenda kweproducinga so ngenda tandika ate olunaku lwankya ku makya. Please. Leka nsooke malizeko n'ebya TV soko biteeke ebbali basobola okukitegeera wafiiriddwa. Balina okuwaayo ennaku z'okukungubaga. You know what, Lacey, I don't care what... Lasi nze sifaayo ku bantu kye balowooza. People of entertaining are... Ate osobola obba ntambulizaako. Not. Siri. Realize is that life is too short. Kintu kye nasobola okutegeera nti obulamu bumpi. Okubumalira ku kintu ky'otayagala. Kuno kitegeeza ki? Sit down. Omanyi soko otule wansi.
Please. Bambi ngenda kusaba tuula tusooke twogere. Nayitawo n'atuula waali. Aha. Olaba. It means that I'm tired of trying to be someone that I'm not. Yamugamba kyenkugamba kitegeeza nkoyo okubeera omuntu kyesiri. You married me even though I was pregnant with such a noble. Wagenda n'ompasa newankubadde wakimanya ndi lubuto wakikola mu bitiibwa. You want me to be. Ninkoyo okubeera omukazi gwe wandyagadde okubeera ate nga sigenda kibeera. Ekyo kinkooya. I can't be the woman of your dreams. Sisobola kubeera mukyala wa birooto byo nga sigezezaako kubeera nze. Kono sikikusabanga. For myself. Njagala sooka kwefaako obulamu bwange mbutambuze nga bwe mbwagala. Never done that. Ekyo ky'ombadde sikikolanga. Kati nzi onyigirawa. Simanyi wawe nnyinza kunyiga. Bwe maasazeewo otambuza obulamu obwange. Mwe muli baana abaakuzibwa. Vudde mu famire erimu ssente. Yamugamba kati wali tabu tudde ndowooza ku ky'omulimu gwo. For the record, ekisookera ddala nze saakwasa mbu olw'okubanga nali nkola kintu eky'ekitiibwa. Nakikola olw'ensonga nali nkuyagala. Era saagalangako ogezeeko kubeera mukyala wa mbirooto byange. Nze njagala kubeera omusajja gw'oyagala. Jaswa kubanga ffembi tukimanyi nti ekyo ekifo watuuzaamu omuntu omulala kyakulema bulemi kwatula. Jaswa obadde ontambuza butambuza. Nga ninga bus stop kwegamba ng'olina gw'olindirako. Tukirize. Ngambye ebyongambye just excuse oyagadde just kunneekyangirako. Nze sikwagalangako obeere mukyala wa mbirooto byange nze just nali njagala mbeera omusajja gw'oyinza okwagala. Anaasobola otuula mu mutima gwo naye kirabika ekifo ekyo watuuzaawo omuntu omulala. Just obadde olinda bulinzi. To the best of my knowledge, this is the Dickie Brewster Quartet. Kali bwe tukwateko bwekudde ebbali. That's it. Bano badde mu studio ngo n'abagamba tuwunzike ng'ate onakyayagala bakube. Amugamba gwe no bandi yange tukite. Kali yajja. Hey man, you never guess who I saw back home. Omanyi gwe nalengedde Mona Lisa. No, Sylvia's cousin. Oli mukazini wa Sylvia omujjukira. Aha. She was in town for that Walk to Freedom they had over there on Woodward. Baina simanyi Walk to Freedom bye bagenda okukola. Nabiwuliddeko. How's she doing? Ali atya? Ali bulungi. She real good. Ali bulungi. Taina buzibu mukazi watu nayogeramuko naye twatula ne twogera. She did make mention though that kyeyasobodde okuŋŋamba nti Sylvia ne Oliver we baayawukana. Sylvia ne bawe baayawukanye. Is that right? Kituufu. Kituufu. Sylvia ne bawe baayawukanye. One more? Tuzanye akalala. Kasooke mpitemuko. Ogenda kono ye. Hey, Buzz. Buzz. Yeah. Onabyeko kuka. I'm in Dickie. Hey, Bobby. Remember Big Tank? Ojukira Big Tank. I'm from Detroit. Ono Big Tank wa mu Detroit, mwana wa mu Detroit. Go on, man. Omugamba mujjukira kono mumanyi bulungi munaye kyagayo. I heard your stuff on the radios. Nawulira omuziki gwammwe ku radio muli baakabi. Listen to the sound of Young America. Why sawa zino music bawuliza the Young Americans. Am I right? You know, seeing how you and I go way back. Okusinzira nti oli mwana wa ku kyalo. He's got to let me. Nze mbadde nsobola okubaako wenkugatta. Barry himself. Nze ndi musajja wa Barry ampulirizaamu nnyo ndi musajja wa ku kidobo bweyagala okubaako kye tukola nze ize. Tank. Kyaga. Mugamba kali kyaga tujja kuddamu. Nayitamu agende. Kageno yajja. Wabula ekyamuleeta kwe kujasika ne Sylvia. Waliwo information gye yali afunye okuva eri taata wa Sylvia before nga tannaba kufa. Lyoka amutegeeze nti omwana Sylvia gwalina. Si wala si omwana Sylvia gwalina. Wo! Kakati yajja. Yalina okakasa badda mbutuufu amaka gaziemu nakyala waabeera. Kirungi kyabena kati asobola okujja olw'ensonga yamaze n'okutegeera nti nakyala yakyawagana n'omusajja gwe yali naye. Sobola okujja ne babyogeramu. Nakyagenda okuzza amaaso nga Sseruganda yazze. Kyabadde tasuubira. Lodi yajja. Kutambula n'atuuka ebbali. Yatuuka waali. Anti munnange. Hey. Owaaye. Yazaawo akaggi. N'asembera paka eruda ku kapoki.
So I heard you and Lacey split. Nawulidde nti gwe ne Lacey mwayawukanye. Yes, we did. Yes, twayawukanye. Ninga kyegana kyali mufumbo bo nga si musanyufu. Jasi kubeerayo bubeezi. I'm sorry you didn't get the chance to say goodbye. Kitange yafa kikwase na kutowafuna mukisa kumusiibula oba mulaba. Kono namuwuliza. Nga tanafa namuwuliza. Yankubira essimu ng'ali mu ddwaliro ekiro ekyo kye bagamba kye yafa. Yankubira akafwanga. Era naŋŋamba mu bigambo bye yaŋŋamba yantegeeza. Yaŋŋamba ku muwala waffe Michelle. Is she really mine? Kituufu oyo mwana wange. Nekya namugamba yes. Mwana wo. Takikiriza. Ulyanga n'amaziga gamuyitamu. Katonda wange. Bulijjo nnyina omwana. Why wouldn't you tell me? Nikadda mbutuufu lwaki oba tuŋŋamba Sylvia? Lwaki tewaŋŋamba? You tell me that. Lwaki tewaŋŋamba? Enough for you, is that what? Kyogamba nali siguludde nafu gy'oli nali nkuswaza. Nali sobola balabirira ng'omusajja bw'abadde abalabirira. Kono si y'ensonga. Then kati lwaki tewaŋŋamba? Lwaki tewaŋŋamba nti twalina omwana? For 5 years. Myaka 5. Father. Mazima kitaawe ye yaŋŋambye kono simanyi. Simanyi. I wanted to, I just didn't. Agamba nali njagala okugamba. I didn't want to have to make you choose. Jaswa kuba nali syagala osalewo, syagala olonde. Should accomplish with your band. Nali njagala osooka otuukirize byonna bye wayogala otuukiriza ne bandi yo. Kono nnyina omwana. Eyo nsonga ndala. Eyawukanira ddala ku nsonga za band. Okitegeera. I want to meet her. Yagamba kati webituuse njagala kasiikana bambi. I want you to. Nange njagala omusiikane. Sikinaamu tafasi. Sikinaamu buzibu. Sorry. Onoosonyiwa. Ulyanga amaziga gamuyitamu awulira afa. Katonda wange. Yamukwatako. I'm sorry. Mukama nsonyiwa. Nsonyiwa kubanga syasobola kutegeeza. Okay. Kale. Kiri okay. Michelle, I have someone very special that I'd like for you to meet. Michelle yamuleeta n'amugamba nti muleeta musiikanye omutu. Michelle nyina omutu gwe njagala osiikanye. Proper way to introduce yourself. Nesi bw'otyo bw'oteekeddwa okweyanjula ndeesi omwami ono oyogere naye. Meet your acquaintance. Munaye ensanyusa okusiikana. Well, the pleasure is all mine. Essanyu lyange eŋŋanje. Kano ke kawala ke bambi. Mommy, can you push me? Maama nsindika naawe neesuube. We let Mr. Holloway. Lwaki sireka Mr. Holloway n'akusindika? Ofaayo? Kuno isoke. Yajja. Tandika okuzanyiikirizaamu naye. Nakye yawulira essanyu. Mu butuufu alabira ddala. This is what she wanted. Ono ye musajja gwe yali yayagala obulamu bwe bwonna. About coming back 1,000 times. Manyi nabeeranga eyo nga njagala kudda. Lwaki tewadda? Simanyi. I guess I just wanted you to be happy. Naye byonna nali nkwagaliza obeere musanyufu. You know, she reminds me of you. Oyo omwana akunzijukiza. Flowers from the garden. Lunaku lwajjo yagenze n'afuna ebimuli. Yakudde ebimuli mu kalimiro. N'abindeetera. It was so sweet. I don't know. It's just... Kiki. Kono kiri nti. I really want to take care of you and Michelle. Njagala mbalabire njagala mbafeeko gwe ne Michelle. Njagala mbafeeko bambi. Songeseeko gattiriza kusinziira ku bbanga lye syasobola kubeera nammwe. Daba nno. Looks like something's going on with my head. Engalo zikankana. Okankana. You nervous? Kikutiisizaamu. No. Nedda. You don't have to be embarrassed. Toteekeddwa kuswala mu maaso gange. Nze ndowooza kibero kono sitidde. Ulira aswalako toyina kuswala mu maaso gange. Kangene nfune fooko. Wow. Pleasant experience. Nakyala awulira essanyu. Pass it by.
baakuba akayimba Lodi n'asituka. May I have the pleasure of this? May I have the pleasure of this dance, mama. Musaba ka dance. Bufunanga omusajja n'akutwala kadate. Akali so elegant wekati. Kali beautiful. Kadate dambutuufu nga kamalayo. Manyo omusajja akwagala. Nyo musajja bwakugamba nga tugende kadate n'akwateko n'akwetika n'akutwala simanyi mu bibaala. Talina kyakwagaza. Take a seat. Kakati Lodi yaja sika n'omwami ono producer. How you been? Great. Biri bityako no biri okay? Good to see you. Nsayise okulaba. No. Asigenda kunywa sigareti. What can I do? Kati nkuyambe ntya? Well, you said when I was ready to... Wagamba nti bwemanga omwetegefu okulikodinga nga leader ngenda kujja gy'oli kati kyekindese njagala kola iTunes ezange. Yeah, I've got Era nga nyina ennyimba zembadde mpandiise zemanye ezijja okukikuba. Let me stop you right. Sooka oleke bifo nga tonabagenda wala. One song in America is... Njagala ombulire number 1 song mu America baluyitaani Kono Fingertips olwa Steve Wonder. Uyu mwana muzibe. Sinakutegera lwaki omungamba. It's not just the jazz and... Yagamba jazz takyali cool. Ice cold. Ali ice cold is dead. Like Pluto. The kids, they're not listening to Monk. Abaana tebakyawuliza musimanyi the monk, bawuliza the monkey. The support now said. There's got to be something. Anti gwangamba watekedde okuwona tebikyakola jazz music takyatambula. Said wait. Sidirindako. Just to the time. Sooka owulize ennyimba zange. Bobby. But the times they are changing. Akaseera kakyuse. Bitu bikyusa music yo takyatunda. Sweetening. Kali yamaana n'akubira bano. Bob Hell. Bob Alwe ogamba otya? I'm okay, man. Ndyoke kabulaza. I know it's been a while. Kimanya akaseera akabadde kawanvu tubadde tetukwasaganya. You been to New York? Kali wakomyewo mu New York? Yes, nakomyewo. Hey, I've been thinking about putting together. Mbadde ndowooza okusobola okugezaako okujjamba egatteko tusobole okwasaganya. Waliwo bye njagala. Abalenzi bananzize. Anti munaye akaseera kayinza okubeera akabi. Omanyi wagenda n'otuddukako n'ogenda. Soka ne tukwatagana ne Sarah waliwo akalimu ke batufunidde mu Europe tugendagenda mu bbanga etali lya wala. Tuli ku list. Okyali ku simu kabulaza. Yeah. Kati bwe yasalawo okwasaganya family bali yali abavaako nga yagala tandika kola kike. That's wonderful. Ayino bizeemu tagali. Yagamba kali. It's good to hear from you. Kamaleke munaye mwetegeeteke musobole ogenda. Kibadde kirungi okuwuliza. Travel safely. Ngende bulungi. Aya. Hey. Byasooka ne bimutabukako yabadde yeewadde obuvunaanyizibwa akakane embeera etabuse omulimu tewali. Mukyala yamusika n'atudde erudda. Thinking. Ambuuza okola ki wano kono mbadde ndowooza. Mr. Holloway. Went down to my old record company today. Played some new tunes for the guy that signed our band. Agamba nti yakutteko n'agenda mu record company yaabwe olwaliiro. Ng'ayagala gezaako okuba afuna ngeri gy'asobola kulikodinga kayimba naye si oba bamugambye nti jazz music takyalina makulu. Tebaayagala nakuwuliriza bye nnina. Ne banfubutula nga kakyere. Mafuta nga ninga talina makulu. Bangambye ebintu byakyuse. What do they know anyways? Neki kye bamanyi awo. I can take care of things until something pans out. Yamugamba tofaayo ebyawaka ngenda balabirira paka ngomaze ofuna ekigguka. And what kind of man would that make? Naye n'abeera musajja n'abakyafeedingira ku mukyala. Who is trying his best. Oyo omusajja alwana nga bw'asobola okuyiiya okutetenkanya okulaba nga famire agibeezaawo. Kyekitibwa nze kyenkulabiramu oba kyekifaananyi kyenkulabiramu. So saagala ate weenyoome. Ayi. Yamugamba kituufu. Nabagamba bereko n'abakazi abalina ku magezi. Kazi alina amagezi abamutetenkanya, abamuyiiya, abamulowooza. Ate byonna kyateerabira kwe kubeera n'omukwana eri bbaawe
okwagala bbaawe aba osobola okukola kyonna kyonna ku lwa bbaawe kati yakuba essimu n'ayagala asooka akwasaganya ekyaga wai gwe ekyaga Bobby yegwe kono yenze munange olowooza okyasobola okunyamba n'onterayo ekigambo mba Motown Records. So I say to my husband, you want to invite your boss over? Tudda ku program. Go ahead. The TV dinners are in the Frigidaire. Babano. Speaking of I never knew she was so funny. Nali simanyi nti alifane kakati ono yeki yakola kino kyala bambi. Yakireka kibere fane ku program kireme kubeera so nga kyogera kibakuba ebibozi kina ebibozibozi byakyeyo ebiwemula naye yakireka kibere so kyo. Era program etambula bulungi. Nagenda okudde waka yasikana Sseruganda atudde wano. Taddeko n'omuziki naye birowoozo birabika biri wala. Yamukwatako baby. Oh. How was your day? Unaku lutambule utya ku side yo. Naku lubadde luwanvu. Ate olulwo. Waliwo kyali wange nakubidde mu Detroit ayitibwa Kyaga. Yangambye asobola okunfunira akalimu ne Motown. Okakasa. Yes. Not quite the music that I play, but a job is... Kagaba yinza okuba tebatambulira music gwenkuba naye akalimu kaba kalimwe. Tujja tandikiraawo. Go down and get things... Kati ngenda kwateko ngende embeeko byensetinga. Bwe naaba nkomyewo. Nandiyagadde ngende mu Detroit ne family yange. Olabye otya? What do you think? Kikyolowooza. Kyokka ate ono alina wano omulimu. Yamugamba by the way, kyoyogedde. I think... Nze ku lwange ndowooza. Your job is important. Nkimanyi omulimu gwe wano mukulu nnyo. Just nkusaba sokolowooze mu bifunga, kyokolowooze mulabe. Namugamba Kiria. Yes. Yes. Mukazi wattu ali wiringi obutaddamu cruising road. I've thought about it, yes. Okirowooza kuno okirowoozezaamu. Yes, we'll go. Nze tugenda sina buzibu. Kyokka akalimu yakakafuna akatambuza bulungi. Katandise n'okuleeta akasente akawera. Niyo olw'okwamu naye omwami agenda funa omulimu mu Detroit agambye isoke guno agenda gufirwa bagende mu Detroit batambuze obulamu. Olw'ensonga kamwagalo kamala bambi. Yadda. Bring you a present, of course. Unondetera ekirako of course ngena kuletera ekirabo. Njagalayo kapapi ndeterayo kamagujja karoba digital. I'll see what I can. Kale, nja kulaba kyena abasobodde okuleeta. If you run into Smokey Robinson, you tell him that there's no need to shop around because you're his guy. Yajja. Kwate kubona amusimula kiss. Gwe. Aya basi. Tugenda kuzamu kasema akaitwa picture this. VJ Jones Flashes nga bulijjo ku mutimagano gwa muno wachi. Nabagamba subscribe just mitwale 3 jokka. Timwera bilaba Sneaker Universe. Nabagamba Sneaker Universe baleta engato, baleta sneakers, baleta skola, baleta zigento. Osobola basikana ku TikTok ngaseko na Instagram. Sneakers Universe. Mpozi natera. Nabagambye abayitwa badeuta cash. Bwe yagala okuwora seba wala seto kuva ku mitwalo 10 mpaka millions ezisuka mu 5. Nagamba okwakulizo bugobererwa bali registered by the government of Uganda to operate. Kyokyo kibagambiddewo. So kakati nga tutuuse erudda. Rodi. Bobby. Yajja sika ne Kyaga. Kabulaza. What you mean what I'm doing here? Okola kiwano kono kikyotegeeza Kyaga lwaki ndi wano. Gwe nagambye suuti zitwaleyo bazoze naawe. Olyawo okyayoga. Nzija sebo nzija. Bobby, look, man, I don't have time to talk right now. Mwana sina kadde kakwogera kati. Sikutegeera. What you mean you don't got time? Kikyotegeeza tolina kadde kakwega twayogedde ku simu. Came back to Detroit, you said you give me... Wangamba singa nkoma mu Detroit ogenda kunnyambako. I didn't think you'd actually... Nze nabadde simanyi mwogenda nakujja. Everybody in Detroit knows... Buli omu yena mu Detroit akimanyi nze ni muntu mwasami. You. Kyesi nabadde kubaganya. Big shot. Nze simu sina byenteesa mu kampuni. Nze ndi okola mirimu gya bulijjo. I gotta get these jackets. Kantwaleyo ne jaketi z'abayimbi bagenda zooza. Kyokka bulijjo kimwewanirako nze ndi wakabinze. Man. Mwana. Tank. Tanka sokolindeko. Bulijjo kimugamba nze nyina eddoboozi. Kumbe kikadeyideyi. Yalabana. Yawulire eddako. Aya. Kiringa Jebi Chameleone. Jebi bw'omusinkana ng'ali yekka nga talina kamiri oyinza okulooza ye kamiri. Ninga Jebi fena tumanyi muntu wakuleeta kasegereti. Katonda wange. Niye bw'omusinkana oyinza okulooza kiwedde. Aya. She got in her head she gonna make TV shows one day.
Can you imagine a colored girl making TV? Yakwate kubona ajja. Agenda okuzza amaaso bambi nga mukazi wattu atambuza obulamu ku mulimu. Najjukiranga ne kitawe yali tamukkiririzaamu naye kati essaawa zino bambi. She's so prominent mu program jaddukanya. Jjukiramu ennaku ze yasooka omusisikana mukazi wattu yalina ebirooto. Kayina ebirooto ngakko. Kali kasanyufu kayina obulamu obweyagaza. I guess I just wanted you to be happy. Yasika n'abirowoozaamu n'amanya wa gye kavudde. Yabirowooleza nno ddala okumala ebbanga. Yali ayitiddeyo ku studio alabe. Yatuukayo ng'emirimu gitambula. Teyamunyega teyamulaga namulaga. Gwe sore kinga okomyewo mangu. Mbadde nkusuubira mu nnaku ntono kiki lwaki okomyewo mangu? Temanyi bw'agenda munnyonnyola nti munnaye nasikanye kadeyideyi bulijjo oli kadeyideyi. Well, as it turns out, she knows the head honcho at our Detroit affiliate personally. Kati olwedde mukazi wattu yabadde amaze okubayo amasimu ng'agamba nti bw'anaaba agenze mu Detroit waliwo TV gy'agenda okukolako olwo program gye bagenda omuwa gy'anaasobola okuddukanya. Eyinza okuba si amaanyi ng'eno gy'abaddeko naye talina buzibu ajja kitambuza. Waŋŋamba nti omulimu job is a job, omulimu gubeera mulimu. So katulina n'okunoonya essomero muwala waffe gy'agenda okuba ng'asomera. Onosonyiwa okuba nga njogera nnyo wabula ndi mukyamufu. Mukazi wattu musanyufu yatandise okukola preparations engeri gy'agenda osibula eri n'atandika okuba amasimu alaba eri gy'agenda okukola naye nga bino byonna abikola olw'ensonga omusajja amwagala bambi. You know, I have not sat down all day. Kantule wansi twogere mbadde sinaba nakutuulako. Jangu wano be byonnyumize. Olina full attention yange. God, I didn't ask you. Mbadde sinaba nakubuuza sooka omuli ebyagenze bitya mu Detroit. Kaakati otamanyi bw'agenda mugamba. What is it? Kiki ate? Yasooka n'asirikirira. N'omu n'akwateko n'asituka. Yazza amaaso gy'ali. I need to go back to Detroit. Yagamba ngenda kuddayo mu Detroit wabula ngenda kuddayo nzekka. Do they need you to start right away? Baagala otandika okukolerawo kiki? No. Yamugamba si y'ensonga naye baby. Then I'm not quite sure I understand. Sinaba kutegeera kiki otegeeza. Lwaki oddayo wekka? I don't want you to come. Saagala mujje. Kikigambo ekyamuvaamu. Kyokka mukazi wattu abadde mu kweteekateeka. Sooka olindeko. Tuyagala nzije. You mean you don't want me to? Kiki otegeeza mbu toyagala nzije? What do you mean you don't want me to come? Kiki kyotegeeza mbu toyagala tujje? Please don't do this. Robert bambi tokikola. Nze siri musajja wa family Katonda. Siri muntu wa family Silvia. Help me understand. Soko nyambe ntegere kino. Detroit that made you. Kiki ekyakuleetedde mu Detroit okulowooza? Aren't a family. Mutuli musajja wa family kiki? All of a sudden. Sofa buli kimu kibadde kitambula bulungi nga tuteesa tukanya. Kiki? Mugamba kale. Bwe kibanga kyoyagala sigenda kufosinga. No, Sylvie, you know. No, I don't know, Robert. Sinaba kutegeera Robert. You want to go, Robert? Oyagala ogenda Robert? Kibasegeza wabirowoozezaamu. All right, you go. Tompadde na mukisa kubanga tubyogerako namugamba kale genda. Atooza ngenda kwesibako genda. Kigamba nti neeremeredde. At least say goodbye to Michelle. Mbadde njagala nsibule muwala wange. Furuma totandika biboozi. Genda tolina gwogenda sibula furuma. Kyoyagadde kwate kuba ogende. She's ready to do her pickups. Genda. When you decide you want to come back, you do me a favor. Don't. Yamugamba bw'otuuka eyo n'owulira ng'osazeewo oyagala kudda mu bulamu bwaffe bambi nkusaba tokikola. Toddanga. Genda completely. Manye nti you are out of
our lives forever and ever. Wabula Kyebeka yamanya nti munnange bintu ebituuse sijasobola nnyinza okufuuka burden gye bali. Yaddayo mu biseera bye ebyedda before nga tannaba kutandika kubeera mu band music. Yali musajja mukozi wa mu factory factory y'emmotoka era gye yadda nga muganda wange pages before nga tannaba kuyingira bya bandi alina gye yakolanga gye yanyumiza gye sigenda banyumiza naye nga yali musaa mukozi by that time. Era essaayo nawe bitabuka asobola okuddayo. Mona. Abali wano Mona yamukubira. Washington for the March for Jobs and Freedom. Yagamba nti muna ingena mu Washington tulinayo jobs march for jobs freedom. Why don't you drive down and come to the march on? Lwaki sokwate kuba nojja ku Lwokusatu tugenda marchinga. You know the show shoots on Wednesdays. Anti muna ku Lwokusatu ntera okubeera ne show shoots. We can drive down to the beach. Tusobola ogendako ka beach ne tutuleyo ne tunyumyamu ng'abaana abo bwatuludde banga. Yagamba tiwali tabu kale mama mwana ngenda mulekera Michelle ngenda mulekera mama. Kati yajja yasala wajjeke no mu Detroit. Carmen kati agenda kuza amaaso n'alengera Carmen ne mukazi wa Dick. Yamulaba n'awulira essanyu. Bazi ne Kiko balina akalimu ne Sarah Vogue. Katonda wange. And Robert was supposed to join. Robert yabadde ateekeddwa bega takalisa akole nabo ne yagambye tagenda va ku mulimu. Plan? Is that Ku mulimu? only Motown now? Motown kati bagiyita plant. I mean, the auto plant. Neda ayina plant ayina kifactory kyakolamu ekyemmotoka. Run, but I hope to see you Wednesday. Ndowooza tujja kulabagana ku Lwokusatu munnange ko ye kaali. Kati asiikanye Carmen mukazi wa Dick Brewster n'amubuulira. Summer. Don't say goodnight by the Valentines. Oh. Yajja n'asiikana kyaliwe ne batuule bali ne batandika okuwaya. Kati kyategedde nti Road bambi teyajja mu Motown. Byagaana. Ne teyagala mugamba. Kati kaba kaliwa ne kajjukira bambi. Ate kamukwatibwamu ekisa nga kamaze otegeera amazima. Kajjukira engeri gye baasiikanamu. Ne bagambye tuli ku mukwano gwa siiri. Tuli kwagala kwa siiri. Nabadde ntandika sima nabagambye obeera mukyala fumiitirijaamu essaawa zino weebuuze ddala mu butuufu omusajja asobola okunyumyako nti omukwano gwa yagamba kyesitegera lwaki teyaŋŋamba mbu teyafuna mulimu mu Motown oba osanga nandisigadde naye. I think that's exactly why he didn't tell you. Yensonga lwaki teyagamba. Kind of like you not telling him about being pregnant. Ngana bw'atamugamba nti wali lubuto n'agenda nga tomugambye oba osanga. He didn't want you to throw. Yali tayagala So hard. ogezeeko kuva mu kintu ky'okoleredde okisuule busuuzi eri muguluka. Omanyi? Most people never find that kind of love. Ebiseera ebisinga abantu tebategezaako sisikana abantu bayinza baagala kutuuka ku sseeryo. Teri. Well, olina wa mukisa. Ti omusajja asobola okugezaako saddaaka essanyu olw'okuba nga ayagala obeere musanyufu. Ekyo kye bayita masavu. it's your extraordinary love. Tunywemu ku lw'omukwano gw'amasavu ng'ate gwokya. Amugambye omukwano gwammwe mulalamu bambi togugeraageranya ku ndowooza z'abalala. Muli so extraordinary. Yakwate kubo n'ayitawo. Why? Favorite song for this. Favorite song for this moment luyimba ki? The best is yet to come. The best is yet to come. Sure is. Manyina bagamba nti every moment ofanga bw'osobola ne wabaawo oluyimba olusobola okujjukiza moment eyo gy'oba oyisemu yonna ebeera y'essanyu gy'oli. Katodi aba ava ku factory bagenda mpola mpola agenda okuzza amaaso kumbe nakyalaze. Aya. Yamwekanga. Leta musubya gwe nja kulaba enkya. Ne kajja. Sylvia ayagala Robert. Nga babi bwayagala Robert Kyagulanyi. Ne Sylvia bwayagala Robert. So I suppose you never did get to meet Smokey, huh? Ndowooza Smokey tewamusiika naye kadeidei. Exactly. Tamusiikana. Do you remember that thing you told me about? Ojjukira ekintu kye waŋŋamba ku ky'okunjagaliza okubeera omusanyufu. If it meant you couldn't be a part of my life? Nti ne bwe kiba kitegeeza butabeera mu bulamu bwange nsigale nga ndi musanyufu. Unless you're... Amazima sisobola kubeera musanyufu unless nga you are part of my life. Sisobola kubeera musanyufu unless nga you are part of my life. Ekyo kyonkubulira amazima. I want you back in my life.
awo wenja okubeerera omusanyufu. Wow. Well, then I guess that means we're stuck with each other. Enkiba kitegeeza tugenda kubeera ffenna lubeerera. Tibikyali mu kati makoona. That is it. Ye nakyo atakiinaako buzibu. Because ye musajja yekka gw'ayagala. Bajja. Mbagamba nnyo omukwana abantu abasinga tebategeera kye bayita kwagala. Ekintu kye bayita okubeera mu mukwano kitambulira ku sayidi zombiriri. Tekiri nti gw'alina okwagala. It is about you loving each other. Kye bayita okwagala. Si byanze nkwagala. Mulina okubeera nga mwagalana. Bwe kati we kakomekeredde kabadde kayitibwa Sylvia's Love. Omukwano gwa siiri banange. Mukwano gwa naaki. Mukama abakumire. Mweraba. Mais le temps est venu me dérouler. Ton visage s'est effacé. Je tâtonne, je cherche, je chuchote. You could put it to some good use. Is that Mr. J. Sachs? Au souvenir. Parfois je crois t'apercevoir au détour d'un rêve. J'entends au loin notre chanson qui s'enfuit au réveil. J'en vois comme une lettre cette mélodie. Un jour tu la recevras et tu